Yes, olwese wanti. Yes, mukasi akatugaya kubatwolekera ekyatulese akawungezi k'olwaliro ate nga nagamba isola bayoboye Vijay Junior the Incredible A virtually mava ikwadi ate nga mbajjukiza mbagamba nti Shafik for Service Center kutuusaako spare w'amasiwa ne Uganda Kampala pozi kugasseko na Asante Express yakago yabagamba nti bw'oba kimanyi weetaaga suubula bintu kuva China weekwate ye ne bw'oba oyagala kwetikira byoguzi okuva China bikutuuse mu Uganda tobaako mulala gw'otunuulya Asante Express yakago nga bulijjo. Mpozi nezi one sanza abagamba nti oba kimanyi weetaaga bed covers, weetaaga mosquito nets, weetaaga blanketi ate era nga weetaaga n'amasuuka ag'omulembe ag'abaana mpozi gogasseko n'abantu abakuluziwa ansanza abasirikale bakumukwana akedi. Mwiza General Motor Company bakutegeeza nti oba kimanyi nti weetaaga suubula gula mmotoka oyagala kukimira mmotoka kuva Bulaaya kuva Japaani weekwate Mwiza General Motor Company naawe ayagala okukola emmotoka yo service bagikima ne bagitwala ne bagikolera service ne bagikomyawo. At the same time naawe akimanyi nti weetaaga okupangisa emmotoka ogenda ku mikolo egy'enjawulo Mwiza General Motor Company. Kakino makasi akana mu kutandika yakatandise bw'atyo olwaliro waliwo omukyala yakwate kubo najja erudda n'asooka yeeteekateeka bulungi nnyo kirabika kino abadde akikola okumala ebbanga eriwulirako ddala manyi okwate kubo okuva ewaka n'agenda asobole okajjuza. Uno yagamba nti obutemu obusinga ebiseera ebisinga bwekussya ku mukwano era ng'agamba nti abasinga obutemu obubaawo bantu baabwe bwe baba basse abaagalwa abaganzi baabwe era nga biba byekuusiza ku bujja ng'ogasseko n'okwagala. Kyova olaba nze sitera kukkiririza mu theory gye bayita accidental hit and run. Nze kimanyi kiri kimu kyokka Christian yali atudde ng'ali mu kimotoka mu masekati g'ekizikiza ng'enkuba etonnya ng'alinda kimu mukyala waako ate kuba asembere mu kaseera ako. Waliwo agenda maaso n'okunnyonnyola ensonga zino. Kati nakyamukudduka Warodi yali atudde ebbali enkuba yali etonnya budde bwali bwa namutikwa enkuba ng'egenda maaso n'okutonnya. Rodi bwe yalengera n'akwata kubo n'asimbula eggaali. Essaawa zaali ziyingidde mu ssaawa ng'emu kitundu awo kuba omukyala yasimbula ewaka ssaawa nga 12 bugenda okugyayo buti okwata Rodi n'alyoka aleeta eggaali. Waliwo agenda maaso n'otunnyonnyola ensonga egimu ekyekussa ku kino kye tulengera. Naye ng'agamba nti Rodi yali aswamye mukyala we osobola omusekula eggaali beebyuma naye nga kyonna ekimukubya mukyala we ebyuma tekinaba tegerekekwa naye nga kyebika muli yali akimanyi nti ateekeddwa omukuba ebyuma oba ateekeddwa omusaanyawo mu ngeri emu oba endala. Nabagambye tulekedde kasirima akasufu ennyo kamala bakayise Loving Adhouse ketulekedde olwaliro. Yagamba nti bingi bye basobola ogezaako okulabula tugeze nga sigala omwenge naye ku nsi ya Katonda ekisinga okutiisa kyetu kyo tebakikulabulako. Bagamba nti omukwano gujjirako ebiwandiike ekigamba nti omukwano gutta love kills. Naye tekyasobola kubeera proven era tebasobola muvunaana. Eyo yali ensobi yange anti emisango mingi gy'osobodde osolovinga guno ate gukyaluluma gye ndi. Oba osanga yinza okuba yali accident tosobola kakasa ku kyo kubanga tolina bukakafu mu kyo nti omusajja yeyatta mukyala we. Wuliriza yagamba nti ebiro 3 bifo nga tannakubwa ggaali ku ssaawa 9:55 mu kiro Christian bamusindikira message bamusindikira akabaasa ku ssimu ye. Kati byagezaako okunnyonnyola bye tulengera ebbali omwami aba yeebase ku ssaawa 9:55 ne bamusindikira akabaasa omukyala n'amubuuza ani akusindikidde message. Jasi bibadde bya mulimu asindise message bya mulimu. Nakyala n'asooka asirikirira n'amubuuza ani ayinza okusindikira message ku ssaawa 10 ez'ekiro. Abadde Peter osegeera ngina kusaba weebake munnange. Yamugamba nti abadde Peter yabadde asindise message essimu neddamu n'ekaaba. Kati omukyala tekyamulobera n'akwate kubo n'asituka yamugamba essimu esooka ogimpe ate essimu ngikuwe ejjako naawe ettaala tuwebase ate otekako ettaala oli siriasi. Yes ndi siriasi essimu gimpe. Lori n'akwate kubo n'asituka. Kyogamba oyagala kebera message zange anti njagala kumanya ani akusindikira message mbudde bwe buti ne bwe gibeera mirimu teri ayinza kuzuka kusindikira message. Anti saagala kuwa simu yange lwaki nedda? Toyagala kumpa simu y'olw'ensonga oli mu bintu bya bwenzi. Kiki ekigenda maaso bannange? Lwaki weeyisanga gwe gusinga? Ndi masekati g'otulo lyenowa
Then show ogenda kuzuukusa mutabani waffe kono sooka ondaga essimu kyekikulu kya byonna. Why? Nedda lwaki togenda gindaga? It's the principle. Lwa nsonga eyebeera principal masekati g'abaagalana tuteekeddwa okwesigaŋŋana. it's to you right now. Nze kati sikwesiga ekyo kyo nkigambye. You have to, all right? Oteekeddwa okuneesiga nkwegayiridde. Neesiga Show me. kati ndaga nno ndaga. Kati ate nkulaga biki ndaga? Can't. Sisobola kulaga. What? Lwaki tondaga simu y'okulaba message eyo? Olw'ensonga zikwata ku Peter. Wuliriza loodi naayiiya. Someone. Peter yatandika obwenzi. Her. You know, I promised him Ate ne musuubiza nti sigenda gamba muntu yenna ku bwenzi bw'akola. Kigenda kubeera kyama kyange masekati gange naye. a lot. So you can show me. Kati owanti olwedde kati omaze obbingama then kati ndaga message. Okyakweka ki? It says the name of the girl and Kuliko erinnya ly'omwana ate omuwala omumanyi. Peter's been fucked. Nze sifaayo Peter ani gwakola naye bwenzi gwe ndaga bulazi message. Lwe obadde weekwasa mbu ate simanyi tuteekeddwa gamba muntu yenna kati oŋŋambye kati kiki kyali kyamandaga. Yakwata essimu n'akola ekyangu kikibayita okukola ekyangu tobirwamu. Alisa anyiige ng'alowooza nti wabadde okola obwenzi naye nga talabye bukakafu. Yakolerawo ekyangu yagaweekaanyi. Yagamba nti yali musajja yatendekebwa okubeera omubazi wabula n'asalawo abeera inginiya. Ye nekyaliwe ne batandikawo ekitibwa construction company era kampani eyo neekola ne baba nga bafuna omusimbi ogutokomoka. Yagamba nga Leonora yali mukyala muto eyali talented mu bintu ebikwagana eby'omuziki era ng'asuna ntongooli. Yali ateekeddwa okugenda mu ssomero ery'amaanyi era asobole ogezaako okuba ng'aweereza naye n'asalawo asigale emabega olw'ensonga mutabani waabwe yali mulwadde. Kati mutabani waabwe yalina ekirwadde ekyali kimusumbuwa. Omukazi n'asigala emabega omusajja n'anoonya ssente ne bajjanjaba omwana. Kati enkeera wa Rudi ng'amaze okanyuga essimu amaze okukola ekyangu ku ssimu agera okuza amaaso nakyala yajja. Leka naawe nze tontankulira nviiri. Good morning. Wasuze otya mukwano? morning. Kakaina omukazi wattu okussya ku byabaddewo nakulwa gye yasazeewo kwegamba abiteeka ebbali ebyabaddewo ekiro. Are you taking me? Taata ogenda kuntwala ku ssomero. Help me with the midsummer bomb. Mpozi ng'ogenda kunyamba ku midsummer bonfire. What? Then kati awo kankwese baasi ko nedda. I can take you. Tewali tabo omwana njasobola okumutwala. Out on my plate. Anti kati esaawa zino nyina bingi binjagala okwasaganya njagala biyisaamu bigwe butereevu. Kenakyala kye yakola kyava akwatikubo n'ajja ewali roodi. For last night. N'amugamba ngenda kusaba onsonyi okubya ekiro kyajjo munnange. Manyi ebiseera ebisinga ng'oyagala relationship esobole ogezaako otambula yes. Wayinza okuba nga wabaddewo ensobi naye ate reaction gy'oba okoze teba nnungi. Okwatikubo ne weetonda munnaayi naye ekyo kiri kuba nsungu tekiri kuba fiwana eno. Get in for you? Kati yamugamba essimu nsobola okugikutwalira. Old. Ne bagitereezaako ono giveeko. Or anyway, and Waliwo enjoleza emmotoka waliwo ka phone store waliwo asobola otuyambako. Maama tugende. Nah, it's okay. Kiryoke Thrown mukwano. out. Essimu yeetaaga ssuula teyeetaaga kufaako kati. N'agamba kale. Omukazi akimanyi wayinza okuba nga waliwo ekigenda maaso masekati g'obulamu bwa bbaawe. Naye tayagala ate kuva reactinga before nga tannabafuna bukakafu. Ayagala sooka akakasa nti afunye obukakafu alyoka atandike tumanya. Kakaino baakwatiko ne batuula mu ggaali nakyangu gasseeko ne mutabani we. Muto yambuuza osobola okunkimira Martha. Onaabuuza ate Martha yaani? Girl from school? Waliwo akawala ke nsoma nako munnange. Marta. Ogamba Kamata eh? Yeah. Yes, kale tewali tabu. Bajja bakakime. Good morning. Wasuze otya nti bulungi? Good to see you. Genda okuza amaaso ng'enkwatagana gye bakwatagana ya njawulo. Yabalaba ng'enkwatagana gye bakwatagana ya njawulo. Bwe batyo ne bakwateko ne batuula ebbali mu ggaali. Yali wana alina waabalabira. Bagenda maaso n'okuwaya. Yakimanya waliwo ekiri mu masekati gaabwe. Era bw'atyo Kaneroli yavuga n'akwateko n'ajja erudda ku site Nguvu Construction Company gye baali baggulawo era nga buli kimu kyonna kitambula bulungi. Tuuke bali wasuze otya munnange? Wasuze otya Stini? Work on those units yesterday. Thanks a lot. Units ze mwakoze onaakulajjo kyabadde kisufu omulimu gwabadde musufu okuzaama. Good morning. Mwasuze mutya yakwateko n'ajja erudda. Yasooka n'abuuza ne bamugamba ayinza okuba nga ali site Christian ono yekyali we baatandika Nguvu Construction Company. Yamugamba abayalesi bagatula mu akawunti gyaffe biri kuru. How far will they go back? Olowooza bagenda tula kwenkana ki? Sample picked by a computer. Jasi balina babiyita routine check baba bagezaako tulamu balabe. Up and we If it's routine, it's not important. Bw'ebeera nga routine then tekirina makulu. each other. Trust me. Tumaze ebbanga ki nga tumanyiganye kono neesiga totya See, tiwali kigenda kuleeta ttagali. Are you gonna speak? Ogenda kwogera? What?
yakwata ekkubo ne yeeyongera kati no waliwo omuntu gw'abadde abuuza ne bamugamba nti ayinza kubeera sayidi seyo naye nga gw'abadde abuuza abadde mukyala. Loodi yakwata ekkubo n'ajja ebbali kapaata kyava asooka atula ne nakyagenda okuza amaaso bw'ati n'amulengera. Bwe yamulengera ssebo yamuleeta kasimayiro. Nimu omuntu gw'otuno ya ssebo n'akuleeta kasimayiro ku ttama nga ne bwoba tolina kye waayogedde akuleetera okumwenya. Kakeno baalinamu enkola eyaabwe ey'enjawulo ey'omunda era baakwata ekkubo ne bajja ebbali basobole okusiikana. Yamugamba munnaye ogamba ki? N'akwata ekkubo kwe kumunywegera njagala olabe. Do I look tired? Kiki nkulabikira ng'akooye? You are Okusinziira ku ndaba yange nze kulabanga the best woman I've ever. gwe mukyalo mbalagavu kosi ya Katonda gwe nali ndabye. The birds woke me at 4. Okimanyi nti obunyonyi bwanzukusiza ku ssaawa 10. Oh, Did I wake you? Simanyi na kuzukusiza. just me. Nange wanzukusiza. It turned. Naye tewazukusiza nze nzekka. Wazeewo olutalo lw'amaanyi masekati gange n'omukyala. Messages? Ekitegeeza message tewasomye nze nakusindikidde. Ate nkugamba twayombaganye saafunye na mukisa. A chance. Tewafunye mukisa kusoma message nakusindikidde. What'd you say? Kiki kye wayogedde mu message? She say? That Ye yagambye eky'omukyala. your decision before that. Kakanino n'agamba nti okusinziirako oli message yamusindikidde. Oli yali asindise message ng'amugamba njagala kwegamba yali ayagala oli akola decision masekati gali eno wange ogasseeko naye. Kati oli yasalawo genda naani? When I saw you down there smiling. Bwe nkulabye ng'oli wansi ng'omwenya Fine. ndowooza nti oba osanga message yange wagisomye n'osalawo ky'oteekeddwa okukola. Well, Kiba kitegeeza tewabisomye. Mind. Anti mbadde nyina bingi ebinteganya timing tebadde ensufu. months. Naye ekyo okiŋŋambye okumala emyezi 6. Office crutches. Ko n'ensonga eri ku mutabani wange. Mutabani wange kati essaawa zino njagala nkakase nti alisitedde avudde ne ku migo then ndyoke nsalewo. I will not be your fool, Christian. Nze sigenda kubeera musiru mu nsonga eno Christian. Anyone as much as. Nze sina muntu gwe nali njagadde nga bwe nkwagala. Naye ate ekyewuunyisa to actingira ku bigambo byo. Still mean it today. I want to have kids. Nze njagala okuzaala. At all. Njagala buli kimu kyonna njagala obe bba wange. Ono ye kye yali afaako n'asalewo either abeera naye oba si kyabeera n'oli. Lindako. Yamukwatira ebbali. Labayo. This is just a small problem. Saagala okitwale wala we can still handle this. Osegeera. Tukyasobola okukikwasaganya tusobola okiggusa. Ye omukyala amugamba ssebo njagala osale okuba nange neetaaga future. Njagala mbeere naawe. Osegeera. Njagala nzaala abaana njagala ompase. Ne tebijja soboka ng'okyali n'omukyala ewaka. Katonda wange. So fucking great together. Okimanyi nti buli kimu kyonna kisobola okunyuma nga tuli ffe mbiriri. Ne kati essaawa zino tebinnyumira nze nga nze jaso nsampulinga busampulinzi. Njagala ahobere wange. Lodi byamusobera kyakola kyava kakana. Kati tukwate kuba okuderiye Noah. Ni mukyala we. One gold wash, please. Should I put 100 on an account? Yajja ayagala mwolesa motoka ayagala gold wash. Ne bamugamba nti kikwetaagisa okuba ng'owezaako 10. 300 and get a 20% discount on all. Anti kati bw'oba olina akadilisi nga 3 oba ofuna 20% ku kaadi. Just want a gold wash. Nze njagala gold wash. Sell the cards. Ffe tutunda butunzi kaadi. Then a gold wash doesn't cost. Anti gold wash tekostinga 7,900 it costs 10. You hold the card, and the next time you come in, you can put more on. Next, Yagamba nti osobola okubeera ne kaadi omulundi omulala lw'onodda osobola okwongerako. to wash my car. Kyetaagisa korona 21 okoze emmotoka yange. Anti kati yongerako ssente osobola okufuna kaadi. Minimum ya 10 ye. 121. And then So kakibasitegeeza leaves 42 kroner. Katonda watungenda kuba ntaddeko nga nyina 121 nkoseeko 200. kale kola 2. Anti kale kaadi sebe yokoze emmotoka batandika emmotoka kiringa gamba nti emmotoka bagyoleza mutwalo naye ate olina okugula kaadi ya mitwalo 2. Kalina kyabadde akayanako. Agamba nti nze emmotoka bagenda gyoleza mutwalo. Bw'oba tosobola kumpa at least kuba nyina kaadi yange nteerako ba ssente. N'amugamba nti gwe gula kaadi y'essente bwezi then olyoka ofune kye weetaaga. Yakwate kuba najja emmotoka basobole okugyoza. Njagala weekaaji. N'abagambye twekayitibwa loving adults. Kalina kyanga atudde ebbali mu mmotoka nga bw'omanyi inquisitive minds tezitera kubeera nga zitudde tezisetolinga. Yajja erudda n'asooka akubira ab'amasimu. I'm not sure. N'abagamba nti essimu yange yakyankalanye nga sinaba kusoma meseji zange ezabaddeko. Kati mbadde njagala kumanya oba musobola okunnyamba n'ensoma meseji ezo. Ne bamugamba katulabe oba tusobola okugezaako zirikavalinga ozisome. Ne bamugamba naye ate essimu oba layini eri registered manya ga Christian. Ye namba entuufu gy'ompadde. Agenda okuzza amaaso okulengera.
The account's in his name. yagamba nti muna yenna essimu eri mumanya ga bba wange then kati awo sigenda kuwa information gye weetaaga. Waliwo omukyala gwe yagwako n'asooka akebera ku social media n'akebera buli kimu kyonna ekimukwatako. Okay, n'amanya kikyali. Genda okulaba nga waliwo enkolagana mu masekkati g'omuntu oyo ng'ogasseeko ne bbaawe newankubadde workmate. Loodi yakwate kuba akomeweeka. Waliwo agenda maaso n'obinyumya naye ng'abinyumiza muwala we. Abinyumya yali officer eyakolako investigation ku keesi eno. Ne keesi teyagwa bulungi nga bwe yali akyetaaga. Johan? Yabuuza mutabani waffe aliwa. He's at Marta's place. Anti aliwa Mata. Mata? Yeah, things going on. Anti balina ekigenda maaso masekkati gaabwe. Remember when we were that age? Ojjukira bwe twali ndowooza mu myaka egyo. Twali tetunaba na kuweza myaka 20 nga emitima gyaffe gitandise okuba nga giwuguka olw'omukwano. Zip me up. Ngenda kusaba ojjoko onsibeko wano kazipu. Nakyala agezaako tegaatega nga bw'omanyi munnange. Yakwate kuba n'amusiba kazipu. There. Maliriza. Oza yamwawo obudde obumutunula kansi ogenda. Sooka ojje. It's been a while. Yamugamba kibali kituuta akaseera sikyo. Kibadde kituuta akaseera okuba tulasemba ya lisi okubeera so mu mbeera bweti. Loodi n'ennaku zino munnange. I need to shower before we go. N'onsonyiwa kansooke naabe bifu nga tetunabagenda. Know him. Nasuubiza Peter mutugenda tuuka mbudde ndowooza Peter omutegeera. Kyabadde amanyi nti oba osanga. Katonda wange. Kayino mukasya kana obudde bwetoolola. Njagala weekaanyi. Thank you. Balina omukolo mwebale banange. Business partner. Mikwano gyange ogasseko ne business partners abazze. Listen. Muwulirize. I have no doubt whatsoever. Yagamba sina kubuusabuusa mu mbeera ki. Ensi ekyuka. In a new Era tuli mu nsi empya etambula mu ngeri y'enjawulo. and 50 years. So kati wanaabeerawo ensi nga bw'ensubira myaka 5 agajja. Both tangible and unimaginable. Abantu baagala okugezaako okubeera n'ebintu ebitangible ebitasobola kuteeberezebwa. Yeah. Mu ngeri ng'eyo tulina ayitibwa Zenia. That the teachers' college we're building should of course be self-sufficient with CO2. Omukyalo ono yajja n'asobola okugezaako otumatiza ku bintu bye tuteekeddwa okuzimbisa nga bwe biteekeddwa okubeera. Once we're through using the Bwe tuba tumaze okuzimba bye tuzimbye nga tumaze obikozesa biba bisobola okugezaako saanyizibwawo. unique mindset. Ebiseera ebisinga kyetaagisa unique mindset, kyetaagisa omuntu alina vision, Yeah. omuntu ali innovative. Era n'olwekyo ngenda kwebaza Zenia. Like nothing I have ever seen. Ku nsi ya Katonda amagezi g'alina mbadde sirabangako muntu alinga ye. Come on up, get some. Ngenda kusaba soko gye waggulu eno bakuwa obugalo. Gentlemen, us. Ssebo yamuwaana empaana gye yamuwaana n'omukyala we yali n'afunamu okwennyamira yajja bagamba okusya ku magezi bambi ge kabawadde okutuuka we batuuse ekintu kyanjawulo nnyo ne kampuni kwegamba yeeyongedde value. Banaye tunywemu buli omu yenna tunywemu. Kati bazze n'omukyala ku mukolo guno. Nakyala yatandika okunoonya bbaawe kuba amunaye tamulaba. Gore yamaze okuwa speech Loodi yayiseemu yajja amunoonya tambuza amaaso mifo kati agenda okulengera ng'alengera omukyala oli ayambadde red alina gy'ayambuka mpola mpola. N'asooka yeebuuza bataliiwo ono omukyala ali mu kwambuka alagawa. Naye n'akwateko najja ng'amugoberera lengera. Yajja atambula mpola mpola. Bw'atambuza amaaso bwe yeekaanya laba kati aba ali wano n'awulira amaloboozi. Yawulira amaloboozi ag'enjawulo nga gali mu masekkati ga Yafeesi emu. Kino ne kimuwaliriza okusemberera ddala. Nina amanya nti singa asembera Kakonda eyinza okuba ate Kakonda bw'eneekuba eyinza okutegula abali eyo tomanya. Abali eyo bayinza okuba nga beyeetaagira ddala okukwata lubona. N'asooka azikwata mu ngalo nga tonajja ng'asembera baabano yajja naye nga gwe kyomanya ekyali mu Yafeesi Loodi agenze kawolongojjo Katonda watu Loodi ali kawolongojjo naye nga mumanyi munnange obeera ku bwomi obuteekanika ogiba n'amaaso kati nakyala agenda okubikula amaaso ng'alengera mujja we naye okumanya ng'abantu bazibu
tiyenyenyamu wadde yasigala agenda maaso n'okukola ekyo kyateekeddwa okukola mu kunyumirwa kati gwamanyi ono yavaayo tabitegeera Rodi teyamulabye. You okay? baba bali mu motoka Rodi n'abuuza omukyalo oba ali okay. mutuufu nakyala yeewuunya Rodi ngeri gye yeekaza yeewuunya ngeri gye yeekaza ambuuza waliwo ekikyamu kyonna munnange. I'm just tired. Jasinde mukowu yabula nekyayinza omugamba essaawa eno mukazi wati yamugamba kimu ndi mukowu ninga wulira obusungu obutekanika beerawo ng'owulira obusungu owulira ofa. mukazi watu nga bomanyi munaye akeera genda maaso nakajjuzaamu Rodi yalina okuteekateeka balina kye bayita midsummer bonfire. Does it look all right? wano kikulabikira ng'ekiryoke kinaasobola okuggwa. Are you okay? simanyi oli bulungi. Yeah? Ndi fine Sleep enough. naye saasobodde kwebaka Your age. emyaka nagyo bwe gityo munnange. So, Kim, kaakati njagala kubuuza munnange gwe ne Annette mwafuna divorce nti ye how'd you tell her? kati wamugamba otya? You met a girl. oteekeddwa okuba nga wasikanye omukyala ofunyeyo muwala Cried. si bwekyo bwe kiri. No, neither had I. yagamba nange si bwe kyali but It's not a fun thing to do, and si kyekintu ekirungi okukola they're better off as well. ate ebiseera ebisinga munaye kitera kubeera kizibu okwatula naye ate woba oyatudde kiba kikuyamba. And Annette? Annette Doing good now. Annette ali bulungi naye She's doing some further education or something. alina ebintu byagenda maaso n'okusoma yasalawo agende maaso n'okusoma Then naye omuntu waba yeetaaga fresh start full shebang. amagezi gali nti mugambirewo omukyala bw'obadda mutuufu weetaaga fresh start ng'olina omuntu gwe wafunye tiweetaaga kiwanvu yagenda omwatula omugambe ekituufu kiri ti kati ndi mbirala. I'd get home and I was going, yes, yagamba namugamba oluvannyuma lw'emyaka ng'ebiri nga gimaze okwetula mu butuufu n'addayo eka ne ŋŋamba yes nga mpulira nfunye eddembe lyange mu free. kitegeera Shut up. it's true. kirisa ekimwakyo kono okubulira amazima kabulaza bw'obanga ddala mutuufu ofunyeyo akakupepeyesa ng'owulira tokyetaaga kubeera mu bufumba liisi omukyala agenda omugambe. yamugambye nze wange namugamba newankubadde nali mpepe y'okumala emyaka 2 ninakwata ekkubo ne ŋŋenda mwatulira ne mugamba nti omanyi ekituufu kiri sikyasobola kgenda mu maaso naawe. era twatula ne tukkiriziganya n'akwata gage nange nenkwata gange naye munnange kuva lwe namugamba nawulira nga nfunye emirembe soka kyekyo kyesobola okugamba. Rodi yakwata ekkubo n'ajja yajja erudda yaseka n'omukyala ataddeko omuzika ne n'asazeewo mbw amugambe n'ayita wajja atula ebbali asobole omwatulira. Lienowa I need to have kyengenda okwetaaga time to think. mane neetaagamu akadde nsobole okulowoozaamu Played for the last few years. kubanga emyaka emitono egiyise emabega tubadde tulina bingi ebitutagaza. Nyina we nabuliramu kaawo I mean, ndowooza otegeera kyegamba. you said that you've been frustrated too. naawe ngambye nti olina ebibadde bikooyanga That we don't have time to. titukyafuna budde kwebeezaawo nga ffe abaagalana. Johan's illness has required. Ekirwadde kya mutabani waffe kyali kitwetaagisa okuba nga tufokasinga ku ye ne twerabira ki kye tulina okubeera. Ono yambulizaawo okola obwenzi olina gwatomeddeyo. That's not the. eyo si ensonga mu mboozi eno kino kiri kunze naawe. I can't see myself in. si kyasobola kweraba nga tutambuza obufumbo tokyasobola kweraba. No. si kyasobola go ge mazima. Last night, Christian, nakulabye ekiro kyajjo Christian mu yafeesi ya Peter. I saw what you nakulabye ki kyewaba tugenda maaso n'okola ng'oli mu nsonga z'ekawolongojjo. straight in the ekyewunyisa omukazi yantunudde maaso person done. muntu kyayinza okutunuulira muka omusajja n'asigala nga ye akyanyumirwa. Really? oyo omukazi mukaba. I'm sorry. Lieno wange nakusaba osonyiwemu ekyo. I didn't mean to. saategeeza ko tewategeezezza ki kunnumya. Booked your mistress at an event you brought your wife to. mazima n'otandika okugenda maaso n'okweggala abantu ku mukolo gye wantutte. Want to hurt you. saategeezeza byakulumya. Lienowa That's the last thing I want to do. kyekintu kye nandiyagadde osembayo okukola. And get busted for that scam you pulled. nze tebagenda kunsiba ku bintu bye wakola.
bw'osalawo ogenda n'omukyalo wenzi tebagenda kunsibiramu I spoke kikyotegeeza there, and I'd be at nayogedde ne looya wange nga kiraga nti ssebo nange ngenda kubeera mu bintu byo the police now and report. bwe bituuse kati ngenda genda ku poliisi nsooke nkuwaabira oli mufere mulina sente ze mwakumpanya okutandika kampuni eyo lindako I did what I had to do. nakola kye nali nteekeddwa okukola okusobola otaasa mutabani waffe I'm completely insane? ogudde eddalu If he hadn't had those operations... singa mutabani waffe tebamulongoosa nnongoosa gye bamulongoosa mu Amerika No, it I wasn't. said I could have started work twalina option endala nagamba nti nsobola okukola 15 years ago when I could have continued with my career. ekyo nakigamba myaka 15 giyise mabega nga nkyasobola otambuza omulimu gwange That wouldn't have cut it, Lino. ne sente ze wandifunye mu mulimu gwe zaali tesobola tutambuza Yes, very good question. olinga atafaayo eri mutabani waffe kono kirungi nnyo I couldn't because I had to earn the money and you... nali nteekeddwa okufeera nfuna esente ekyo naawe wakkiriziganya nakyo Deal. twakola diiru Christian Sacrificed my entire... nensalawo kalya yange ngiteeke ebbali You worked. ng'osobole okukola onoonye sente We did. tujjanjabe ekyo embeere ku mutabani waffe twakikola nga ttiimu nze naawe Do I do? kati oyagala nkole ki So much. You okyasobola okukola ebirala bannange okyasobola okusomesa music teach? nsomese music You have no idea what you're talking gwe about. tolina kirowoozo ku biki byenjogerako How? sikyasobola nakubeera substitute teacher Hasn't played and emyaka gyange maze emyaka 20 sisuna ntongooli that. ekyo nakyesonyiwa lwakubanga twali tulina kye tutambuza nze naawe Feeling sorry for yourself. kati otudde maaso awo weefiringira solo olwokubanga wafunyeyo akupepeesa I have to think about myself. webituuse kati nteekeddwa okwerowoozaako What are you saying? kiki kyogamba I'm going to the police. nze ngenda genda ku polisi mbagambe nti wafera sente wabba sente n'otandika kapuni gye watandika We did it for our son. ekyo twakikola ku lwa mutabani waffe twali You ttiimu go then kati nze ngenda kuta down. naye nze tebagenda kunsiba nze tebagenda kunsiba nga mukyalawo She works in a fucking supermarket. That's not happening to me. ekyo tekigenda kuntuukako Well, I gave. okusiikira ku kyentadde muno I have work nonsense. nange gwolaba ssebo ntaddemu kingi Cord. nkoze natuuka nesira ne baŋŋamba mbu simanyi omugo gugenda kunnuma oli mu ssiro I could have been paralyzed. nali nsobola osannyalala okusiira ku nkola gye nali nkolamu You've sacrificed ebyo byogamba abantu watuuka essira n'osacrificinga life bagamba nti yali one risk complication every breath and stayed at his side since he was nze nabeera n'omwana oyo stand as a, gwe wanoonyanga bunoonya ssente you'll get rich. nze nabeera n'omwana oyo buli kaseera wamenya amateeka kati sebo wafuna ssente oyagala kudduka It's not about money. kino tekyekussa ku ssente The fact that we had twakola diiru mu masekati gange naawe yali pakiti twakola endagaano and Johan, we were gwe nange ne mutabani waffe and we all made sacrifices. ffenna twakola saddaaka mu ndagaano eyo gye twakola wakati waffe Was an option. We ekyokufuluma mu ndagaano eyo teyali optioni toyagala tugenda tusaddaaka nze tugenda kunsaddaaka all there is to it. It's not to punish you. kino kyengenda okukola si kubonereza I wonder how fantastic Xenia will think you are after 5 years. njagala nsooka endowooze kwako akakupepeesa ke wafunye kanaakulowooleza kati oluvannyuma lw'emyaka 5 ng'ofulumye mu kkomera otiguka nako kamanyiwa gye wava I just need to understand what you're asking me. mu butuufu njagala nsooka entegere ki ky'ombooza Wait for that. We can say we just found a mistake we had made. tusobola ogezaako gamba twakola ensobi And then discover... No, we broke nedda the law, Christian. twamenya etteeka Christian Exchange rate. twasobola ogezaako manipulating exchange rate way we can pay back what we made. oza tetusobola gezaako osasula biki bye twakola Christian Who are we going to pay it back? baani gwe tugenda osasula Press the rate to make a profit. Nobody lost money, right? twasobola ogezaako okukyankalanya rate okusobola ogezaako okukola amagoba tetuganye nti tewali yafiirwa sente naye Well, damn it, you went along. kino nawe wakiri mu saali nzekka naawe leka kuwoza ate mbu simanyi nze yabikola Is something up? waliwo ekituusewo ekikuleetera okutiguka ng'okankana genda okuza amaaso n'alengera nakyala That's right, Christian. We're keeping our mouth shut. ono yamugamba kyo tetugenda gezaako kigamba muti tetugenda kisigaza kigasiga mu kamwa kaffe toyasamya Okay. kale kali abadde azegamba siyawe tetusobola geza kufuna ngeri gye twewolereza singa baba batulopye ku poliisi naye nga tena bamugamba kino kyonna ensibuko yakyo eri ki yakwate kuba jasika ne jena nakyala bitabuse Where are we at, you and me? soko mbuli enzi naawe tuli kuki I told her. omukyala namugambye era ekyo ekyange naye kiwedde It's you and me? kitegeeza tugenda kubeera nze naawe kono bukosi tugenda kubeera nze naawe tugenda kubeera ffe embiriri waawulira koona ate lwaki nedda ati nange ndi munyankole aya yakwate kuba namusimula keesi njagaweekaaje Christian, I know it's a difficult time. nkimanyi kana akaseera kazibu munange A favor. waliwo kyenjagala osooka okusaba onkolere anti ki My mom is in town, mama wange ali mu kibuga and
alina boyfriend we so nandiyagadde akulabe For you to meet her. nandiyagadde omusika nalisho oyogeremuko naye lwaleero yes olwaleero Do you want to? wandiyagadde okujja because lwakiredda nja kujja kati lodi awuli akadachi atayagala kafirwa naye kati akimanyi oli kasaya ategedde agenda kufuna ngeri gyasobola kukitambuza oli akikkirize oli akitegedde alina omukazi omula just anakikkiriza kati agamba ekirungi akitegedde then katugenda kulaba engeri gyanasobola okukikkiriza wabula nona agamba okusinziira engeri gye tubadde tutambuzamu obulamu nze naawe okumala emyaka 20 twatuka n'ekiseera ne tubaako bye tukola wali mwavu lunkupe nokola byokoze nofuna sente ninga zonna wazifuna lwakubanga naffe twakumotivatinga nga family katugenda kera kumakya ssebo ofune kakazi katandike kweyagalira mu sente zetwayira omusaayi n'entuuyo. Leonora, she, won't let me go. Ono yamugamba Leonora ozananta To her, right? naye ate tekiri ku ye. She has dirt on me. Okimanyi nti alina information gyaninako esobola okunsibya. The threats. Ezo baziyita threats atiisa. Too. Nange nali mbiyiseemu kati nkole ntya. Well, I actually did nothing. Nze siina kye nakola. Old friends, and then they supported her. Yagenda n'asika n'abakyali be ne bamusupportinga She'd have ne boogera naye ne bamukkiriza okubanga afuna omuntu omulala watali nze. Leonora hardly knows anyone. Anti ekizibu ekiriwo omukyalo wange talina mikwano. Well, there must be. Mutabani waffe yali ensonga kono wateekeddwa okubeerawo ayinza omuteeka mu ddagala. I don't think she'll talk to anyone. Si kiwa nti ajja kwogera n'omuntu yenna. You can't be leaving and be the shoulder for her to. Naye ate tosobola kuva mu bufumbo ate n'osigala ng'oli kyaliwe. Someone to support. Gwe funayo kyaliwe omukadde asobola omusupportinga mu kino. Owulira? Nze kyensobola okugamba. Kati omukyala yajja n'asooka dde ebbali. Mukazi wattu life ye yonna yonna ebadde yeetolera ku bufumbo bwe baawe n'omwana we. Talina mikwano ng'abawala abalala we batiguka n'abantu. Talina mikwano. Fokasi yonna ebadde ku life, fokasi ye ebadde ku life yaabwe. Kati esaawa zino bw'amugamba nti amuta. Beera wano najjukira n'okujjukira ssebo kali engeri gyeka kaana kamutereddewo buli kimu kyonna. Lodi ne yeeyagala ng'abaana abalala. Kakati nonnakyala yagamba nedda. Mulimu abantu nga ssebo tamala gagooka. Yagamba osyaga. Yagamba sigenda kuleka. Ssebo ku ssente ezo ezikufudde kikyoli essaawa eno. Mwalimu omusaayi gwange. Mwalimu entuuyo zange. Bw'oba osazeewo okundeka teri agenda zeeyagaliramu. Enfuna gy'ozifunyemu n'enteteekanya gye wateteekanya ngimanyi. Ngenda kuwawaabira. Phone towers. We can see they were driving their own cars, one behind the other. Ono yagamba twatuka ekiseera ne tubalaba nga Leonora atambulira ku roodi. Old friend. Kubanga twali tusobola ogezaako okukozesa cellphone towers okuba tracking okulaba nga kiraga nti roodi buli we yaddanga n'omukyala yamubeerangako. Yajjako eno baali batunda ngatto. I hardly recognized you. How many years is it? Anti munaye mbadde sikulabye mbadde sobadde nakutegeera bbanga ki. Right? How old is Johan now? Mutabani wali myaka emeka ko nawezezza 18. That's crazy. Agenda tikkirwa nkya. 15 years? Myaka 18. You haven't talked to her at all since then? Kyogamba obadde toyogerangako naye. Friends and then nothing at all. Yagamba munaye Leonora mbadde maze ebbanga twali baseeya naye ateera. Completely either or. Leonora In or you were out. ekituufu kiri nti either oli mu bufumbo oba si kyobuvaamu. She's not the type you can just leave. Oyo omukazi si kyekika ky'omukazi gw'osobola okuleka emabega. What do you mean? Ki ky'otegeeza? She had a Nzijukira mu biseera ebikadde yalinako boyfriend we ng'akyali muvubuka. Boyfriend we baali bamuyita Mike. Mike? Kyogamba tamugambangako. It's just Tamuŋŋambangako. Kakati no kiri bwe kiti. he died. Michael yafa. Okay. Bw'aba yafa. It was a really sad story. Olugero lwali lwa nnaku okusinziira engeri gye twakula. Naye ate tabiŋŋambangako. Terrible story. Lwa nsonga sitori ya nnaku. Live and Bagamba nti Gayi yava waggulu ku luwonfu n'agwa wansi n'akuba omutwe ku ttaka ne gwatika. I don't know much. I was Siina bingi bye mmanyi lwa nsonga nze saaliyo. yes, they were an item and then Naye Leonora ne Mike baali baagalana kono kituufu baali baagalana. they said that he was leaving Naye bagamba nti omuvubuka yali agenda kusulawo Leonora. with some other girl. Yalina girlfriend omulala gwe yali afunye era yali naye ekiro ekyo. Are they? I mean, You know, Kati be baliwa. first it was a small Anti nga bw'omanyi munaye kyali kyalo ŋŋambo nga zitambula. ŋŋambo ki?
that Leonora... bagamba nti waliwo obusobozi okuba nga Leonora ye yasindika loodi paka wansi. That sounds completely... ate ekyo nga kibeera kya bulalu. Yes, kyobula agambye ezaali nga ŋŋambo. The man that I married... nze omusajja gwe nawasa, babies... gwe nafumbira, gwe nazaalamu. He'd been in love with another woman for 12 years. Nakizuula luvannyuma nti yalina ssebo omukazi omulala nga bamaze emyaka 12 bali bonna. Kind of... a marriage in secret. Balinga abafumbo mu kyama. We fall in love. Nali simanyi. Married. Namwagala ne tufumbiriganwa. Not really knowing the person. Ninga simumanyi, ng'omusajja simumanyi. Nice when I was getting divorced. So kati nefuna amagezi okuba eri bakyali bange nali ngendo getting a divorce. A trade-off. Nalina okikolanga trade-off. Money. Sente, nyumba n'abaana. Kwegamba tubale nti nali mu bizinensi. The deal. The threats. Then kati nendyoka ntandika okumutiisatiisaamu. And who tells the kids what? Whose fault is it? Ani agamba abaana ensobi yaani? It's good to have something to bargain. Ebiseera ebisinga kiba kirungi ng'olina ekintu ky'osobola obagainingirako. Bw'oba ogenda va mu bufumbo kuba munayo abantu. What was the name of the girl? Kati akawala baali bakayitaani. Akawala baali bakayitaani Mike ke yayagala. Oli n'amubuulira. Loli n'akwata ekkubo n'asimbula eggaali n'avaayo. Naye gwe yeebuuzizaako amugambye ssebo nange nali mu bufumbo n'omusajja naye ng'ate omusajja alina omukyalo omulala okumala emyaka 10 nali simanyi. Nagwa mu mukwano naye ne tufumbirigana naye nga kyebeka yali yawasaayo omuntu omulala mu bba gye ssaamanya. Kati bwe twali tulina ova mu bufumbo obwo of course nagamba bakyali bange ne bampa ku magezi ne bangamba munayo olina ova mu bufumbo obwo buba tebukyaliwo. Nze Sonya. Sonia, thanks for calling. Kati akawala Mike ke yayagala kaali kayitibwa Kasonya. Ono yali afunye namba yako n'akakubira essimu. Cassandra yaŋŋambye nti olina omuntu gw'alaba ekiro ekyo Mike kye yafa. Most of it was a feeling. Sisobola konfamingako ekyo olw'ensonga ebintu ebisinga byonna byalinga feeling, nalinga awulira ebiwulire. But Naye can you tell me what happened? ne kati osobola okumbulira ddala mutuufu ki ekyatuukawo? We had a party. Twalinawo engeri y'akabaga. Kati amunyumiza buli kimu kyonna bwe kyali. Balinawo kakampu pate mu masekati g'ekibira eyo. Mike nange nga bw'omanyi nti twali twakaagana tuli bapya. Twasalawo tugezeeko okwebbirira. Era bwetyo ne tuvaawo. Bwe twavaawo ffe ne tudda ebbali ne badda mu nsonga z'ekawolongojjo. Kati baba bali ekawolongojjo. Ono n'awulira. N'agamba Mike, yambuuza olina kye wali olengedde? Sigenda kulimba sikakasa kiki nali nnengedde kuba nali mpuliranga nti waliwo omuntu atulaba. Mu kaseera ako ku ttale gye twali. Walaba Leonora? Oba osanga nyinza okuba nalaba Leonora. Wabula nze bwe nali ku ttale nawulira emiranga gya Mike. Wamulaba nga amusindika yes or no? Yes. Nalaba naye saakakasa. Akawungeezi ako nze kyemanyi nti yali Leonora. Lodi nakyala ali wano awulira ono ali ku ssimu. Yagala ziikulabye dda. Wagenda n'olopootinga ku polisi mu biseera ebyo. Walipotinga ku polisi. Told the police everything back then. Sonja yagamba polisi buli kimu kyonna okusinziira ku ye. Leonora had been brought in for... Leonora baamuleeta for questioning. She and Mike had parted ways. Ekituufu kiri nti ye ne Mike baali baawukanye. Sonia was sure that she saw... Kati ate waliwo interview Sonya gye yalimu nti yalaba Leonora. Naye ate waliwo interview endala gye yali agamba nti teyamulaba. Music teacher was... Kyokka ate ekyewunyisa bwe baakwata ekkubo ne baleeta Leonora. Leonora yalina alibi. Yalina music teacher yali agamba nti essaawa eyo nakyala yali apracticinga music. Yali asuna ntongooli. Tukwate kuba okudda erudda. Kati Cassandra yagambye ono nti bw'oba oyagala ova mu bufumbo obwo oteekeddwa okuba nga olina ekintu ky'osobola obagainingirako. Kubanga nze omusajja bwe natuuka essira nga nkitegere sikyasobola kubeera naye. Nagifuula trade kwegamba bizinensi ne tutulaawo ne twogera ssente mmeka zentwala, ani atwala ennyumba, ani asigaza abaana, ani agamba abaana, ani yakoze obwenzi kuleeta nga tubanga twawukana, ebintu ng'ebyo. Kati noona anoonya bagaining chip gy'asobola okwasizaako omukyala kuba kati yoredi omukyala yatadde ku mmeeza bagaining chip. N'amugamba bondeka ngenda kulipotinga ku polisi nti ssente ezakola company Nguvu Construction Company, ssente ezo zaava mu bufere mwafera bagenda kusiba. Lori yakwate kuba najasiika na maama wa nakyala. Tukwate kuba tudde ewaka.
Are you going running? genda kuddukamu You need to pack your things. gwe ssebo kwatamu ebibyo House. Fine. But are you reporting me? That won't happen, right? yali amusaba akwatemu ebibyo atambula agende nambuuza ogenda kundipootinga sikiwa nti ogenda kundopa ku poliisi I lyenowa talked to your old friend, nayogeddemu ne sseeyaawo Cassandra. ayitibwa Cassandra She told me about your... naŋŋamba ku bintu byawakakuba onolere yategedde edda yambulira ku bya Mike yali boyfriend wo n'agamba nti He met someone and wanted to leave you. mbw'alina omuntu gwe yasikana n'ayagala okuleka Sonya. Mike yakuleka ng'agenda wa Sonya. Kati Suddenly, he was dead. ekyewunyisa omusajja oyo yafuwa. So bw'aba yafa You killed Mike, era bagamba nti gwe wata Mike and no one leaves you. era mbu tewali gwa kukyawa. Rosa no togwekubye Way out. kati gorozeeyo yengeri gy'ogenda osobola okuva mu kino Hear yourself. I'm not... owulira n'ebyoyogerako no sinza abyogera You need someone you can... weetaaga omuntu gw'osobola okwogera naye lyenowa I think you really need help. nze ndowooza weetaaga obuyambi kuki You're sleeping with someone else. watandise obwenzi And you show up with an old urban. kanuma n'okwateko bunojja n'ebisitole ebikadde mu simanyi natta boyfriend wange emyaka emikadde mbuntiisatiisa onkanga Demonizing. ekyo bakiyita demonizing And you're the one who needs help. ate gwe weetaaga obuyambi Are you packing? simanyi ogenda kukwatamu ebyo kuba sikyakwetaaga amaka gano Gonna report me to the police. njagala nkakasemu togenda kundipootinga ku poliisi Want to stay? You bw'oba oyagala osigala then kati komekkereza by'okola n'omukyalo oyo call her now. mukubira essimu kati wano wendi Want to hear it? njagala okuwulira ng'okimugamba kubanga bw'ofuluma ano nze ngenda ku poliisi Then I'll call the police. bwe kigaana then kati nze kankubire poliisi You then drag down by your fraud. nze togenda kukola bwenzi ate batusibe Hey, lindako why do you want this? kiki lwaki oyagala bino Me when I'm saying... lwaki onneesibako mu kaseera we nkugambira mbu si kyakwagala You think you're what this is about? golowooza kino kyesigamye ku gwe It's about something bigger. kino kyesigamye ku kintu kinene nnyo kyekyagala weerabire Family. kyesigamye ku famire For the last time, you either call, omulundi ogusembayo eitha okubira omukyalo oyo oba si kije nkubira poliisi visit you in jail. njagala omukyalo oyo akusange mu kkomera lyenowa olaba ensonga zino nkusaba mukwano Then do it. kikole then ekyaki kono kikole okay no kale kandabe batuteekeddwa kambwala you don't have to kukambwala kutuka ku sheryo kamukubire teeka ku loud amugambye mukyawo baba otamukyawa fuluma no bagenda obeere naye nje ku reporting munaye mama wange yabadde musanfu kasawa kute kubonojja olino byayogera Hi, Zina. anti ogamba otya zinya naye ate sikuwulya bulungi sore kyebigambo nga tebivaayo Christian gyoli bamugambye mukyawe nga mpuli omugambe togenda kudda mumusiikana Christian kwoli ku simu naye nga sikuwulira I can't. sisobola kyawa mukyala bwetu naawe leka I know it's not... nkimanyi si kyabwenkanya ku saidi yo But I love... naye kituufu kiri nti omukyala mwagala ebiteekanika mwagala n'okusinga kati fuluma then kati fuluma amaka gano nje ngende eri poliisi fuluma nje ngende kwawaabire bwawayizi bakusiba embwa gwe fuluma yasooka n'ayombagana naye fuluma genda Think about Johan! wandisoose n'olowooza ku mutabani waffe lowooza Making him lose everything anti gwogenda omuleetera ofiirwa buli kimu kyonna beyond. bino sinza abikoze gwabikoze sinze tongamba kulowooza ku mutabani waffe wandikyose kulowooza ku mutabani waffe nga tonabikola out fuluma wano kapaata genda obadde ki yaate oyina bingi kwata ensawo yo kwatamu n'ebyamu n'ekisumuzo ky'emmotoka kikyo mbwa za ku kyalo We're switching. n'emmotoka tugenda ziwanyisiganya kati gwogenda ovuga kali akati ninje nvuga ennene amaka gange n'omutabani wange wangi Mercedes esigala nange ennene vuga kali kapicuna wangi kapaata byamusobera nagamba kweri nino ensonga tekigenda kugwa kati yakwate kubo najja teyalina kyakola musajja wattu njagala olabe It's the same instinct with an animal.
when there are no other options. Yagamba nti yebeera insect yemu n'ensolo nga tekyalina option ndala wabula okujjako okukola ataaka. I think he went to the office first. Nze ndowooza yasooka n'agenda ku yafeesi nga n'atta mukyala we, essimu ye n'agireka eyo Staff saw. n'akakasa nti abantu abalongoosa bamulaba asobole okukavalinga beeseezi ze. I have a plan. Ono yamugamba olinga agamba nti eno yali nteekateeka ng'agibaze. Even if they lose it all, they keep a cool head. Yagamba nti kati abantu nga bano ne bw'aba akivuddemu mu mbeera embi asobola okusigala nga ali cool. Your feeling, Bagiyita survival mechanism. except for one. Hatred. Ekintu kimu kye yali tasobola kweka bwe bukyayi. Obukyayi bwe yali afunye ku mukyalo oyo. Kati yavuga emmotoka y'omukyala n'asooka agyeta alina we yagipaakinga. Kati bwe yagipaakinga, wano waliwo ebimotoka bino birukuulana. N'akwata ekkubo n'agenda afunawo ekimotoka kimu n'akivuga. N'ava ku sayidi seeyo yali akipangisizza n'akireeta. Bano enjaga wekkaanyi. Oli amunnyonnyola okusinziira ku lodi engeri gye yattamu mukyala we. Motoka yagireeta kati yali amanyi akadde mukyala we kaddukiramu. Obudde bwatera okujogingirako. Kuolwo enkuba yatonya mu kaseera ako. Era yakwate kubo n'agireeta mpola mpola. Bane enjaga atukekkaanye n'abagambye bakayita Loving House. Bije Joyce Productions nga bulijjo bana esaagala mwerabire. Dan Bering yakutuusaako BW Bering yasikanibwa wa Shekaawo. Bwe kimanyi weetaaga Bering mwabakola mu Kwale. Buli kintu kyonna ekikosa Bering njagala osikane Dan Bering akutuusaako BW Bering. Manyi BW Bering ze ziri kate ze original. Kati ono yasooka n'apaakinga emmotoka n'asiriikirira. Nabagamba Mwiza General Motor Company abeetaaga essimu yaabwe eri noti 742 noti 8 noti 6 7 baweetaaga eby'emmotoka byonna. Nammwe abaagala ofuuyira emmotoka abaagala ozigolola Mwiza General Motor Company. Roadi nga amaze okulengera nakyala ayiseewo n'alyoka aleeta eggaali. Bana ekyo kye bayita okumalirira. Yali mumalirivu. Gamba ya basi. Kijja kijje. Togenda kunnemesa bulamu. Togenda kunnemesa kweyagala. Yamusekulirawo ebyuma. Togenda kunnemesa kweyagala ng'abaana abalala. Yamukuba ebyuma. Mala omukuba ebyuma n'asooka gya amaaso emabega. Bannange. Agenda okulaba omukyala ali mu kwenyoola. N'agamba nedda. Kino kirina okuggwa n'akikoze kyawedde. Sigenda kuleka kankumalirize ddala. Mukazi gw'ojooga. Mu busungu obw'ekitalo n'addamu n'amulinnya nateera. Laba. N'addamu n'amulinnya n'amumaliriza. Era bw'atyo ng'amumaliriza. N'akwata ekkubo n'asikamu eggaali mpola mpola. N'amuyitako n'akwata ekkubo n'atema n'agenda. Kimotoka n'akireeta n'akipaakinga w'alina okissa. Kati oli agamba nti kino ekintu yali akitegese bulungi. Era essimu yagireka ku yafeesi. Yalina okukakasa nti abakozi abali ku yafeesi bamulaba be baalinga ba arabayi be. Baali basobola okugamba nti masekati g'ekiro ekyo omusajja oyo yali ku mulimu. Era yakwata ekkubo n'ajja asooka yafuna ne wano kakyayi. Bano bagenda okuzza amaaso nga bamulaba gyebaleko bosi. Mukyaliwo nti ye. Manyi mbadde neetaaga kakaawa obwedda ndi mukola. Yakoze ekiro kyonna. Ne bakwata ekkubo ne batambula ne bagenda. Kati ng'amaze okunyiga omukyala, jjukira omukyala emisana yali amugobye waka. N'amugamba saagala kuddamu kulaba wano. Genda. Kati ng'amaze okukola byakoze, omukyala amaze omukuba ebyuma, yakakasa nti omukyala afudde. N'akwata ekkubo n'akomawo ng'akimanyi teri agenda mugoba mu maka muno. Yajja. Bana enjagala weekaanye. Yatuuka ebbali. Yassaako etaala. Hi, Dad.
mutabani we yaliwo kyava asooka amuyita taata ogamba otya Hey, you're home. oli waka mbadde sikusuubira Tomorrow. anti ebigezo byange ebya faino byankya okay Yeah. oli bulungi nti ya Yeah, ndi okay of course. omuntu n'abuuza taata oli okay nti ye Final exam and all. nandibadde mboozi agwo alina faino exam zingo gasseko n'ebirala byonna kakati Yeah. yajja mu firiji afunemu ndowooza ekyokunywa Have you seen Mom? simanyi ondabidde ku maama ono yambuuza ondabidde ku maama n'omutima ne gumutyemuka kubanga maama yali amunyiza ebyuma Dad, you sure you're okay? taata okakasa oli bulungi kono ye Take a shower. jasa olunaku lubadde lwanvu kange n'esooka enaabeko Okay. kono kaali oli afunyeyo kajuyisi kwe kujja akanywawo mpolampola lodi yakwate kuba gyasobola okwenaazaako kati yamanyi muli yagamba kale wadde nkikoze nikyo kibadde kiteekeddwa okukolebwa nyina ggumiraawo ebisigadde ndowooza nabyo ebinaddirira naye kasita nejjeeko ekyo bannange mukazi abadde afuukidde ekikwa abadde afuukidde olunabe kyamulumamu naye ngaekimuluma sigamba nti olwokubanga amusse wabula kutta muntu kyekyali kimuluma sigamba nti agenda misinga mukyala we wabula nti assa omuntu kyekimuluma What are you doing here? kalina obuzibu nga bunajja genda okuzza amaaso ng'alengera mukyala we omukyala amubuuza okola ki wano eno What's going on? kiki ekigenda maaso omukyala amubuuza sooka ombulire kiki ekikuliko lwodi yeekanga You break up with her? wamaze n'okyawa omukyala oli kyekikomezaawe waka What made you do that? kiki ekikuleetedde okubanga okikola okumukyawa kuba wandaze ntosobola kumukyawa Grandma? maama ogamba ki abadde alowooza oba osanga alaba muzimu kumbe maama wali ebyaddala A couple of hours. yakwate kuba alongoose bino And tomorrow. I'm on top of it. gwe tofaayo ez'ensonga ngenda zikwasaganya Mom, stop it. maama lekeraawo Okay. kale Well, I'll take a shower. nensooka enaabeko Totally beat. olwaliro omanyi olwaliro nayise walala saayise wali wentera kuyita wayise walala Woods. leero nayise emiti gye nayitidde kati omukyala amugamba nti leero teyaddukidde bulijjo gy'atera kuddukira olwaliro yaddukidde masekati g'emiti kati ono n'amanya nti omuntu gwe yakubye ebyuma yabadde muntu mulala teyakubye mukyala we muntu gwe yakubye ebyuma gwe yabadde alowooza nti yakubye mukyala we ebyuma yakubye muntu mulala nnyo kuba omukyala amugamba kati nti leero nayise walala saddukidde eri gyetera kuddukira katonda wange kalino yawulira nga bimusobedde yakubye mukazi mulala byuma kati bwe yamukubye ebyuma noone gyabadde addukira yawulidde emiranga bwe yawulidde emiranga n'asooka ajjako kubanga aba ataddeko obunaaka matu teyafaayo nnyo katonda wange loodi yawulira nga gamukanuse ala loodi wano bwe yakanyuga essimu omukyala yajja n'asooka atunulawo n'alaba essimu yagikanyuga wano n'amaana akwateko bajasiika ne loodi kati no munaye amugambye nti omukyala yamukyaye kyekimukomezaawo kati ono yagamba oke ndabika waliwo byesikola mu butuufu olwaliro kambeeko engeri gye mbikwasaganya Haven't we always been good together? naye kyogamba okubira naye mabega mbadde sikikola bulungi ensonga z'ebyekawulongojjo mbadde sibikola bulungi anti obadde obikola bulungi There's something you want to... waliwo kyoyagala tugezeeko ekipya ekikutwala ewalala Like what? nga kyoba simanyi munnange We could get something. tusobola okubaako kye tufuna I don't know. simanyi tulowooze ku ki tusobola okufuna sex toys wandikyagadde Yeah. of course ekyo sikyandibadde kibi genda olaba loodi takyamuka Why are you here? njagala osooka ombulire lwaki oli wano kubanga nabadde ndowooza mbu ekikomezaawo mbadde nkusaba ensonga ezo tuzoogereko enkya tusobola ozoogerako enkya Hard night for both of us. kubanga ekiro kibadde kikalubo kizibu nnyo ku saidi yaffe Me? ekyebuzibu nzi okyanneetaaga Yes. yes nkyakwetaaga
yakwate kubo n'asooka ajja waggulu kati kasooka enkuvuga ng'endogoyi He's still awake. mutabani waffe ali mu luumu eddaka atunula You mean it? anti njagala onfiiringe njagala kwegamba okyogere nga nkufiiringa nkakasida mbutuufu nti oli wamutadde kyenjagala nakwata ekkubo kankutandikeko tulabe Sorry, can't we? ono yamugamba ononsonyiwa Okay, ngenda kusaba osooka ompa omukisa please just. May I hold you, please? ngenda kusaba nsooka enkukwateko munnaye tetutandikira eyo niye omuntu omulala yena yandibadde mukyamufu okusyako ekibadde bagenda omukula yandibadde agamba wenjagala tovaawo awo awo obubeera naye se bwe yamugamba kimu kancoke kwateko jasi kwateko bukwasi yajja erudda baabano wabula nabagambye nti tuli mu kuregisteringa oba okimanyi nti weetaaga omwana kutandikira ku myaka 5 kweyongerayo registration ya Football Academy muleete abaana tugenda kuba tutandika holiday program obanga etali awala nekijja twetaagisa abaana mu registering nga bukyali tusobole okumanya bwe kigenda okubanga kitambula niyagamba omutabani tugendera mweri Hey, wow. You weren't going to say goodbye to you? kyogamba obadde togenda kunsibula obadde ogenda bugenzi bwotyo I know, but don't I get to wish anti ndi mbwangu kono of course niwoba oli mbwangu nteekeddwa okusibula mu bulungi okitegera ya nakwate kubona gye omwami weebale munnange benzi yo yiyo njikuddiza nze ndekera kali kapichu natofaayo Hey, Have you heard? This bane mwagawulidde waliwo omukyala gwe battidde wali munnange a dangerous stretch after the bend. that's awful. ekyo nga kibi Come on. taata gyatugende Of course, Christian. We'll of course gwe tujja kwogera Christian Right on the bend? kyoga bamukoneddawo mukoona ekiro kyajjo kati oli yasigala naye banyumiza omukyala agamba poliisi olwedi yatuusewo dda crime scene kono kakasya nti ye bagifudde crime scene poliisi yatuusewo dda bali mu kwekebejja kati omukyala kye yakola kyava akwate kubona gyalabe kubanga lino ekkubo lye baali bamugamba mukakuona wano amanyiiwo yajja n'akwata ekkubo kyava asooka asembera pembeni They say he just drove off. bagamba nti yamukubye ebyuma ssebo n'agenda bugenzi muntu kyayinza okera ku makya n'akola ekintu ng'ekyo Serve 3. omukyala gwe baakonye mukyala w'abaana 3 Yes. It's my usual route. anti nange wano we mbadde ntera okuyita nange se wano we mbadde ntera okuyita You don't need to. That's fine. Yeah. Okay. Bye. baabano Olgar, the rain hasn't helped, so I'll send CSI home. ono yagamba kirabika enkuba yo ebintu ebisinga ebyozezaawo tugenda kwetaaga bakakensa aba korona abanaasobola okwekaanya You saw her. But you wamulaba omukyala tewayogera naye Not till later. omukyala nayogera naye luvannyuma Party. nayogera naye ku pate ya mutabani waabwe kuba mutabani waabwe yali atikiddwa ku olwo so kati wakaba ayinawo engeri ya pate mu ngeri emubendera so nafunira akadde okujja okwogeramuko naye Tell me, did my head shrink since I grabbed... wamma omutwe gwange gwako gwokwale basembayo ebya graduation nakwate kubono namwambaza akasepeewo kakutuuse Suits you better, too. kakunyumidde n'okunyumira Find it. In the basement. okajje wakono nkajje basement kati omukyala agezaako nga bwomanyi munayo relationship agiteekemu life Peter, will you? Yeah. ngenda kusaba osooka ogenda olabe Peter kuba Peter agenda kujja kale ono yalina okwesonyiwa akakyake yali afunye kazini yalina okwesonyiwa It's the police. anti munaye poliisi yiineze ate poliisi egamba ki sebo gyebaleko Hello, guys. ogamba oti amugamba ki Going door to door. manyi tugenda tutambula luggi ku luggi twetaaga muntu asobola kutuyamba But that lady who was hit... beebuuza ku mukyalo oli munaye yabadde akubiddwa ebyuma Yes. Were you at home that night? wabadde wakaba essaawa nga 4 kitundu Wasn't that the night when... si kyekiro kye wakomyewo ekikeerezi okuva ku mulimu Yes, I was working. of course nabadde ku yafeesi nakoze ekikeerezi When did you get home? wakomyewo saa mekeeka And what Ah. time was it?
ewaka mpozi nakomawo saawa meka simanyi. The door was open. Oluggi lubadde luggule Peter Wajjira. So, Ah, where's my godson? omutabani ali wako nali sayidi seeno. Look who's here. Hello, my boy. Ogamba otya mutabani oli yakwate kuba agenda asisiika n'omwana atikiddwa. No. Then heard nothing. Kyogamba tewali kye mwawulidde kye mwategeddeko tewali. Mukyala n'akomawo. Do you recall something? Yes, of course. Bw'onooba olina ky'otegedde ng'olina ky'ojjukidde bane ngenda kusaba mutukubire kasimu. Kono kaali. Poliisi n'ekwateko bwe n'egenda. Abali wano essimu n'ekaaba. Agenda okuzza amaaso nga kali kamussa message kamugamba nkubira. Bw'otankubira kuntegeeza kigenda maaso okusindika message toziramu amasimu gange togakwata neerabira. What is it? What? Ono yamusanga ali ku ssimu n'ambuuza kikyate. You seem mad. Ondabikiranga. That was the night that I, Agamba ekyo kyekiro Dina. kye nakomekerera n'omukyalo oyo. To question her as well. Nkakasa bateekeddwa okubanga naye bagenda mubuuza. You were with her? Kyogamba wali naye ekiro ekyo. Stopped by quickly and came back. Anti nagenda ne musiika na then nenkwata ekkubo n'enzijjeeka. You called her from the car. Nali ndowooza wamukubira ssimu ng'oli mu motoka. Sing the song. Thank you for the song. Come on. Katonda agamba nti kyekyo kye nakomekereza ensonga zange ne zennya. Nakwata ekkubo ne ngenda musiikana ne mukyawa. Ono abadde amugamba nze nali ndowooza wamukubira ssimu n'omugamba taddamu wadde okusiikana. Ngamba nedda nagenda ne mulaba ne mutegeeza then nenvaayo. Bano baatandika okuyimba munaye engeri gye bali ka graduation kaabwe akali simple. Lwodi ali wana ayina etulajatula babule tulajatula yakweraliikirira nakutya kwereere. Gamba tufudde. Nabagamba aba Capital Chicken bw'oba okimanyi nti weetaaga kulunda nkoko ate nga teweetaaga kukwata mu kazambi nakweraliikirira nti zigenda fa weekwata aba Capital Chicken kyo basobola okukikolera mu ngeri y'obunnambiro. Jasigobawa wa King Capital eyo bawa akakadde kutandikira akakadde ne bakuddiza amagoba mu myezi 4 n'akakaddeko. So noonya abayitibwa aba Capital Chicken musobole okwatagana tukole bizinesi munnange. Naddala abaana abali e Bulaaya. Eyo bizinesi sebo y'amaanyi. Abasinga baali batya naye kati tumaze ebbanga lya myezi 6 nga tubalanga. Kikulaga nti abantu betukwatagana nabo betukolagana nabo we bali era bagenda kubeerawo olubeerera. Ate nga syagala mwerabire Ababe tugenda mu World Cup. Muteeketeeke ninga ate mukozesa abantu musobola okwesiga mu kusiba akasente ng'ate osibira ku ssimu awo wennyini ne bw'owangula olisiivinga bayitibwa aba Ababate. Lodi yakwate kubo najja wano we baali basabiririra omukyalo ne yali afudde. Mbutuufu kyamulumiriza omukyala yali afudde yali mukyala mufumbo ng'alina abaana 3 mu bufumbo. Yakwate kubo n'atambula bulambalamba najja. Asazeewo yeerope ku poliisi munnange. Like to turn myself. I'm busy. Gwe tulaba nti ndi busy ngenda kusaba ssebo sookoleke malize byenkola then kwate ku bugendo tule wali. Bwe naaba maliza then tujja kwogera. And what did you say the time was? Yakwate kubo najja ebbali. Idea? Yes. Okay. But yes. But if we write between 9:30 and 11, that should be... Yes. Good. Abali wano seewo mutabani we yamusinikira akafaananyi bambi. Kati baba bali wano bafuna information nga kigambibwa nti emmotoka eyali ekoonye kyali kimotoka kinene nga kiriko number plate z'aba Romania. Era nga bagamba nti omuntu yali amaze okwonoona omukyalo yandiba nga yafulumye eggwanga. Poliisi ekyagenda maaso n'okola saaki yaayo naye bagamba nti yenna asobola okufuna information abategeeze. Kati bwe yawulira kino n'agamba ate neeweerayo nki yalowooza ne ku mutabani we. Kubanga osya ku information sofa kati bannamawulire gye balina nti omuntu yakoona omukyalo oyo n'amutta yali avuga ekimotoka nga kiriko enamba z'aba Romania era bwe yamala omukoona n'afuluma eggwanga n'agenda. N'agamba kakiba kitegeeza eyo keesi ewedde. Yakwate kuba najja. Kati omukyala aleeta emmotoka eyozebwe. Eno gye bagyoleza. Why Leonora started to suspect Chris. Yagamba simanyi lwaki Leonora yali atandise okusuubiriza bbaawe. He had figured it out. Naye alina ebintu bye yatunulamu ndowooza ne bimuleetera okutegeera. Alina ebintu bye yatunulamu nga ye omukyala bimuleetera okutegeera. You recall selling me this card? Ojjukira nti gwe wanguza kaadi The eno. mathematician. Of course ye gwe omubazi. Put on 200 kroner Nateekako ebibiri. for 79. Nasooka okufunako gold wash ya 79 kwali kukyaliko sente zange.
ngezi okebera nga sente ntono esigadde ku lwaki Used the car twice. anti kadi wakagikozesa emirundi ebiri ko nedda First on the 15th omulundi gwe wasooka ogikozesa ennaku z'omwezi nga 13 ku saa 3:27 at 10 noddamu n'ogikozesa ennaku z'omwezi nga 17 ku saawa 4 n'eddakiika 10 okakasa ku lwokusatu nti ye iyi nakyala tajjukira kubanga emmotoka yajoozako olwo olunaku kati akwate kuba akomawo eka yasooka n'atula ebbali n'asiriikirira lengera yawulira baawaze n'asooka amuyita Christian jangu waggulu eno twogeremu Christian akwate kuba gyasiika n'omukyala Where's Johan? mutabani waffe ali luddawa Outside with Mark. ali bweru ali ne girlfriend we Mata I went to wash the car today. nagenze okozesa emmotoka yange olwaliro With how fast you'd made a mess of it. kale soba kikkiriza nti emmotoka yange wabadde wagyonoonye dda The wash card had no money left. nagenze otuuka okuteekayo kaadi nga kaadi eraga tekukyali ssente Used Wednesday evening. kyokka nga kiraga nti kaadi wagikozesa ku lwokusatu akawungeegi I was so annoyed kati mu kunyiiga that the clerk found the surveillance video. klaaka n'afuna surveillance video kwolwo lwe wayoza emmotoka nabadde ndowooza nti wayoza yange kubanga gwe wali ovuga kapichuna by that time oba kwolwo lunaku gwe wali ovuga kapichuna surveillance video gye bandeetedde ng'emmotoka gye wayoza ndala nnyo wangi ndala nnyo aya dengera ono yamanya kalabaaye kati nakyaba amutula n'asooka agamba lindako eno emmotoka sigimanyi maka gaffe ate ne lori yasooka n'agikebera mu kavidiyo kiraga nti yagikebera emabega ne maaso nakyala n'alyoka amanya It would have been me. ekitegeeje n'emmotoka yali eteekeddwa kutta nze wali oyagala kutta nze What's going on? omutaabuuza ki ekigenda mu maaso mu masekati ga taata ne maama We have to talk. tugenda sooka twogeremu nze ne kitaawo ngenda ne maama wo kankusange bweru With me? No. Hey, waliwo ekikyamu kyonnako nedda kansooke njogeremu ne nnyoko are you gonna divorce? mugenda kwawukana banange mutabani ngenda kusaba Are you? omukazi agitegedde nti rodi yali ayagala kumutta omuntu gwe yatta yali accident yali ayagala kutta ye Come on. yamugamba kwate kuba mwe musooke mugende wansi kamale okwogeramu ne nnyamu kamale okwogeramu ne nnyoko gwegenda ala Don't come near. ngenda kusaba tonsemberera It's in the garden. kubanga baneiba bali wali eri I'm not a. ngenda kuwoganako nonera tutatowoganira ki Just relax. ngenda kusaba okakane nzikakane ku ki You musajja gwe tried to kill me. wali oyagala kunzita naye Christian nedda lindako You have murdered. And mazima mu kwagala okunzita wassa omukazi atalina musango I'm calling the. webituuse kati awo ngenda kuyita poliisi gasiya Will you? Can we just talk about? ngenda kusaba sooke tubyogere bifo nga tonayita poliisi sooke tubyogeremu I couldn't. Please wait. bambi lindako nkwegayidde tutokubira poliisi leka lindako It's Leonora Holmes. nze Leonora Holmes Yesterday you were at our house. olunaku lwajjo mwajja ewaffe The woman who was hit. nga mubuuza ku mukyala emmotoka gwe yabadde ekubye gwe yasse Number 23. yesi ku namba 23 deeta Yes. Hi. wama Thought we should call. mukazi wange agambye ndowooza osanga tubakubira essimu A vehicle. nalaba emmotoka ono yadduka machine Yes. omusajja tamutegera omusaala mutebadde ayagala kumutta Let's call you back. ate namba plate zabadde za Romania yasimbulirawo kapichuna nakyala lindako nalookinga enzigi omusajja asobola okuntugira wano banange I can't hear you. sisobola kuwulira soko se wansi twogere leeta essimu yange yeeyo Can we go inside? ngenda kusaba tuyingire munda twogere maama nkwega naye nga temubutuufu boogera kingosekedde omusajja ate ayagala kutta nattamu omuntu omulala muba mugenda kwogera ku ki Sorry. yamugamba nsonyiwa bambi nkwegayidde nsonyiwa njagala olowooze ku lwa mutabani waffe wabadde omulowoozezaako ng'ogenda okunzita Would live without his. omwana abadde agenda kukula nga talina nnyina gwekyo kyobadde omwagaliza olyoka ompoleeze mukimanyi nsooka endowooze ku mutabani waffe gwe wabadde olowoozeza ng'ogenda okunzita yakimbulirawo egaali natandika siri ku bagwagwa katonda wange rudi yakwate kubona jeeka n'asooka awulugumya akafwanga anti okubidera eno wangenda kusaba osooka oleka obubaka yarabana
abali wano agera okuzza amaaso bw'atyo okulengera yalaba emmotoka y'obufiisa ofiisa yali akutte kuba okujja kuba munaye babakubidde essimu ne babategeeza nti balina information ekwatagana ku byaliwo n'abagambye Muyiza General Motor Company namba y'essimu eri noti 742 noti 8 noti 6 kwagala okumanya ebisingawo. I love you. Njagala okimanye nti kuyagala ekyo kimanyi okitegeera bulungi sikyo ziwate ziribusa poliisi ze abuuza ki ekigenda mu maaso mutayagala kumanya. Kwate kuba ogende mu kisenge kyo ebisigadde nindira eyo ani akonkona kuno gwe tofaayo gwe kola kyegambye sooka kwate kuba ogende mu kisenge kyo okitegeera leka agenda nkusaba togaana kwate kuba ogenda mu kisenge kyo nakwate kuba yeetoolole. Ofiisa atambula n'omulondo lori yajja abagulire gulawo akagye tusobola okuyingira bwana gundi tetusobola kwogerera bweri kwa mutabani wange ali munda sandi yagadde amanye bino ozegeera mugamba is fine jangu twogerere bweru so kati mukazi watukubidde essimu nti ye ogambye nti emmotoka mwagiraba ng'erina foreign number plate engwira emmotoka yeah I did notice it out of the corner of my eye. Yagamba nabadde saasobodde giraba bulungi naye So we look out for vans that are foreign. mu kusookera ddala twalina obunyaguluzi ng'abantu bamanyi okujja ne batubabba wano so kati ne tuba nga tubeera ne kinyayi. Number plate zabadde zaawa number plate But I think it was Romania. number plate zirabika zabadde za Romania. Why did you think it was? Lwaki gobadde olowooza nti za Romania? The license plate. License plate omukyala yamusirika mesi n'amugamba njaga tusse olwo akafuka yamusaba abasiikanemu ku ssaawa 3 sooka omuli Romania number plate zitya zibeera zitya ezo RO. zitandika ne RO kyekyabaddeko. Now I know what you're thinking. Kati maze okutegeera ky'olowooza. Glowing guilt. Omusajja olwedde yali atandise okulabika guilty naye kyali kisingira ddala okubeera ekibu kye twali twetaaga obukakafu. Yali alabikirawo nti kirabika alina byalimbalimba naye nga tetulina bukakafu munnange nga ate tetusobola musibira ku ekyo. Yakwata ekubo najja wabula nga mbajjukiza fast gadgets ze phone accessories kati fast gadgets ze phone accessories ye brand gye muba munonye ya phone accessories fast gadgets. Ono yakwate kuba jasika n'omukyala yamusaba basikane boogeremu Rodi yajje wali omukyala. You understand why we're meeting here? Ndowooza otegeera ensonga etusiikanyiza wano. I've done a lot of thinking in the last few hours. Essaawa entono eziyise emabega mbirowoozezaamu Your crimes on nengezaako okuba nga mpima mu byokoze. called Wakiyisa otya? of justice. Kwegamba tugiyita scale of justice minzaani y'obwenkanya. 3 motherless children deserve Ekituufu kiri nti omukazi abaana be baafuuse bannamwandu manyanga baafuuse bamulekwa ogwana kubeera mu kkomera. I am firstly yoked. Naye okusinziira nti siri mulamuzi ekisookera ddala ndi mukyalawo ndi maama wa mutabani waffe. I sacrificed everything so he could thrive. Nze nasaddaaka buli kimu kyonna omwana waffe okubeera waali ekyogenda mu kkomera ayo tekinnyamba Fraud and murder. kuba essaawa zino basobola okuvunaana obufere n'obutemu oba togenda kufuluma eyo life kimanyi ekyo. But I have another problem. Naye waliwo obuzibu obulala bwenfunye. My life will always be at risk. Obulamu bwange bugenda kubeera mu matigga. What? Ekiki? You tried to kill me once. Wagezaako okwagala okunzita si kyo? No. Oyinza okwagala okuddamu okunzitako nedda. No. Sisobola kwagala kuddamu kutate kati. I would give everything. Nsobola okuwaayo buli kimu kyonna okusobola okukyusa ekyo kye nali nkoze mu kaseera ako. Wuliriza I do. Linowa nkole ntya? For what you were going to do to me. Kati ogenda kutta omukyala oyo okusinziira nti wabadde ogenda kutta nze ogenda kutta akakyala ako kazenia As long as she's out there, my life's at risk. nga kakyali kalamu obulamu bwange bugenda kubeera nga mu matigga. I'm a threat to you. Ekituufu kiri nti ndi threat gy'oli. Sorry, I need to understand. Njagala nsooke ntegeere bino ogamba otya? Saying that I should
Ulinga ngamba nti kwate kubungene nzitezenia. Ekyo kyenkugamba. Nga wobadde oyagala okunzita kati ogenda kutta ye. Stop it. Leonora. Leno wazina ensonga toziwanvu yagireke. Completely out of my mind. Ekituufu kiri nti nabadde bwe lwabirowoozo byange we nakoledde ekyo kye nabadde nkoze. I would never have. Wali ontiisizatiiza nti ogenda kundikono nabadde sigenda kulopa naawe. Gulowooza nabadde nsobola okulopa. Sir, not to her. I promise Nkusuubiza. I'll never lay a hand. Sisobola kera kumakya kussaako wadde omukono. Protecting him. Ndowooza ku mutabani waffe alina okubeera protected. To her what you would have Ekyo kisobola kubeerawo singa akakazi akukatta. burden. And it'll be our project. Then katugenda kuba tukikola fembiriri egenda kubeera projekiti yaffe tugenda katta fembi. Of the threat to us. Then katuba tugyewo threat eri masekati gaffe nze naawe mu bufumbo bwaffe. Your accomplice. Ngenda kubeera kyaliwo tugenda kipanga aba. No. Kuba nze manyi. Our Hey, secret. stop. Kijja kubeera kyama kyaffe yenna naali excited lekera awo gwe naawe. What are you saying? Kiki kyogezaako kuŋŋamba? I'm completely insane. Simanyi okuddetalu mukazi gwe naawe nze sigenda kutta muntu. Think about you. Njagala olowooze ku mutabani waffe. Increase the chances of me being found out. Ekyo singa bukya ku makya ne bakimanya kigenda ku affectinga mutabani waffe. That would ruin his life. Fembiri basobola okutusiba obulamu bwe buba bugenda kusiraana. Osegeera. Okay, Kale. wait. Sooka olindeko. Leonora, it makes no sense. Nze okusiza ku sayidi yange tekiri mu makulu okusiya ku by'oŋŋamba. Thought of that before you tried to kill his. Ekyo wandisoose kirowoozaako ebyo byonna by'oŋŋambye wandisoose birowoozaako bifo nga tonaba kwagala kunzita. You're good at it. As Kino kyo tugenda kipulaninga ate oli mu pulaninzi mulungi ekyo kyandaze nti osobola opulaninga okufa kw'omuntu. alibi. Kati weetaaga alabayi. I had one that night. Nze nalina alabayi ekiro ekyo. The night that Mike. Ekiro Mike kyeyava waggulu ku kinanka n'agwa wansi. Kati yajja amunyumiza ensonga ze ne Mike. Cheating. Nakimanya nti Mike akola obwenzi era nga nsobola n'okkiwulira. Ntegeera. Nabagwako lubona nga bali ku ttale. N'ako akakazi. Kati yali apoyesezza ali eno ali ka sigareeti Was n'enzija. the edge. Yali ayimiridde kale bwerebwe. He didn't look scared. Ekituufu kiri nti teyatya. Wabula bwe yandaba Surprised. yali surprise okundaba. Kino kyo ngenda kigamba era namusukuma oba kye wabadde oyagala otegeera namusukuma okuva waggulu eyo paka wansi n'afa. Okiwulira baby? Yes. Kiwulira kyegamba. Bwe namaliriza nenkwata ekkubo nenziruka nenvaayo. Bwe navaayo nenkwata ekkubo nenzireka. Jjukira bagamba nti yalina alabayo omuntu yali asobola okumuwolereza nti yali apracticinga music. Kati eno music school yali avuddeyo naye nga ataddeko akananka akayimba. Muyinza okulowooza yasuna entongooli era bwe yadda ng'amaze okujja emisango gy'amaze okutta oli. N'alyoka atandika opracticinga omuziki. Kati bali bonna tebaaliwo. Ono yakwata ekkubo n'ajja amulingizako yali alowooza nti amaliriza agenda okudda nga ate ayongerako bwongezi. Gyebaleko nnyabo munnange. Ekisuufu kiri nti naatera okuggalawo. Onoosobola okuggalawo amadinisa ago ng'omaliriza nti ye. Oli teyamanya nti noono yali afulumyemuko n'akoma nawo. Teyamanya. Sing again, are you? Am I? Remember, Otandise kuteebereza kono si kuteebereza. heard her all evening. Ekituufu kiri nti omusomesa wa Noah yamuwulira akawungeezi konna. Yamuwulira akawungeezi konna. Lindako. Voila. Ndowooza okirabye osegedde. Nze nange siri kiriini ndi mutemu. Kyobula abo abadde amuterawo pulaani eno ng'ali so excited. Mugamba tukatte tugenda kukata tukamalirize. Sweet. It's our finest. Kali yajja omukyalo olwedde yali yamaze ddo kibala abalamu. Well, that's all. N'amuleeta we bagenda otandika okubeera. Until 10:30 p.m. So you have plenty of time. Thank you. Yep. Lwoli yali takikkiriza okusisa ku kye baali bamutaddemu. Naye nga kano kalina laverage y'amaanyi. Nabagambye VJ Junior Soccer Academy. VJ Junior Soccer Academy. Under control. Buli kimu kyonna kiri under control. It's vital no one sees you leave here. Yagamba ekikwasa ennaku teri ateekeddwa kulaba ng'ova wano Christian. Ekyo kye kikulu mu byonna. The timing. Timing egenda kubeera nkulu.
It should look like a burglary. ate bina kubeera nga bunyaguluzi. You can do this, honey. Osobola okikola honey baby, osobola okikola, kijja kugwa. Before. Wali okikozeeko wa planning okufa kwange newankubadde wakuba bbali, naye wali opulaninze bulungi okufa kwange. Kali amugambye tugenda kumala wano akadde, buli omu yenna alina otulaba nga tuli wano. Kino kye twetaagira ddala, buli omu yenna okuba nga asobola okakasa nti twaliwo. Ndowooza kati ke kaseera kati g'okufulumaako wano teri ateekeddwa kulaba nti ofulumyeko wano. Ozegeera, teri ateekeddwa kulaba. Yo omukazi amanyi obipulaninga bulungi, naye lwoli bamusindika ku ttaka kanjiki, ate akakyala akaagala ebitekanika. Essimu yagireka wano, n'akwata ekkubo n'ayitamu, gyafulume w'asobola okuyita. Kazi watu yali yeesonyiwa omusajja, kuba munnaye omusajja obwala yasiikana maama yali taddanga muwadde omukubira akasi wadde omusinika message, nga ne bwamukubira amasimu tagakwa ne message nga taziddamu. Lwoli akwate kubajja, nsobola okuyingira, genda neesonyiwa nviira. Zenya sikyakwetaaga, saagala tubere mbino. Wambulako ne ndowooza nti wakita, kati ate ki ekikuleesa ogabattukana ki? Mutabani wange yakamala okutikkirwa, leno wano alyoka ava mu mbeera, kati ngenda kusaba ompa omukisa. Nze siri kyakuzannyirako, genda nvaako nviiraako ddala, ndeka. Kuba endabirwamu n'agyasa, yamubuuza ate okola ki? N'asooka amukwata omumwa. Oli yamugambye nti bw'otuukayo kifule nti wanyaguludde, yabadde nga babbi be bayingidde. Kumbe neiba awulidde emiranga gy'omukyala. Gwe nkuyagala n'okusinga engeri gye nali njagaddemu omuntu omulala yenna. Ono amuyita Zinya, mbuuza oba ali oke. Neiba yajja. Why? Mpulidde ng'ebiba ebintu ebimenyeka. Ate wali jasindi wano bubeezi. Sula bulungi, naawe sula bulungi. N'akwata ekkubo n'atema. Kati omukyala yajja eno n'asooka ateekateeka. Ani twagala ekyeggulo mu kisenge kyaffe. Twagalako shrimps. Lindako bba wange akyampise mu kinaabiro kangene nsooke mulabe. Kati nakya buli kimu kyonna kye yali akola yali alina okugezaako satifayinga nti bbawe waali wano. N'amunyonyola bbawe byayagala okuliirako. Ono ali ne nakyala. Gw'obadde weekweseewa. Bingi ebituuseewo. Ngenda kusaba ofunye kaglaasi ka wayini, bwe kiba kyetaagisa nsooke nkawuute nkutte kwegamba ngezeeko okutottola. Oba osanga nkuliremu nkutegeeza ekiriwo. Akya n'agenda afune kawayini. Lodi bukateni n'abuzaawo owaayi. Kiki ky'oyagala Christian? Anti gwe mpa kyonna ky'olinawo. Kateni n'azizaawo emu ku emu. Kazi watu bambi. Kawala kato. Unalinda kubanga munaye baade bakibaze balina obuddo n'asooka obanka kubbe kino ku mutwe. Mulundi gumu kamalirize. Naye nga akaagala. Kati yakwata essimu ya bbaawe. N'asindika message ng'agisindikira Zena. Lwodi atula kadde. Buli kimu kyonna kyabadde kirina okubeera calculated. Message nejja ku ssimu ya nakyala. Kati nakyala agenda okukwata essimu osoma message. Lwodi n'akakwata. Gwe kazi katwate kayideyidde dda bambi. Kyava akakyusa baabano.
buli abadde asindise message egamba nti munayo n'osonywa sikyasobola kugenda maaso naawe olwa famire munayo bulabula n'ebisigadde. Time to get out, Christian. Ke kaseera ofulumeyo munayo ekyeggulo bakireese. Yeah. Bino bye mbadde mwetaaga nti ye. Okay. Weebale. Get the tip. Sookoleke nnyina okuwa katipu. Bone njagala wekkaanye nti omukyalo ono simwangu kati yajja eno. I need to tip the waiter. Neetaaga okutipinga weeyita. There's some money in my Anti waliwo ssente eziri mu mpale yange eyaggule. on the bed. Ziri awo ku buliri. Okay. Kale kali yefuddemu ayogedde n'omukyala so ne banaaba bakuto asobola okuwuliriza laga nedda nabatwalira ekyeggulo n'omwami yaliyo yalagira omukyala okumpa tiipu naye nga ssebe eddoboozi libadde ku ssimu baali likoodinze dda kibayita okuya ne arabayi oyo n'akwata ekkubo n'agenda kale of course akimanyi ono yandibadde yamaze dda kikyateekeddwa okukola naye tannaba kumuwuliza kumbe ono bwe yagenda ekituufu kiriti akantu kamuwomera bosi ye bwe yagendayo maama nyabo yadda mu nsonga gyekawolongojo n'asooka atwala ziri kyakamajuki mamwene mbi ng'apoyesa n'okupoyesa biri ebyokuta ye ng'abivaako gasiye oba basiba basibe naye akantu kange nkaagala yakatunulya akanyabo genda okuzza amaaso ng'akatunuulidde. I could feel you. Okimanyi nti mbadde nsobola okuwulira mankuwulira ng'ontunuulidde. You're the most beautiful thing ever. Gwe ekintu ekibalagavu ku nsi akato kye nali ndabye ekyakyogera ng'akissaako n'omukono kyogera okussa ku bwawulira gye kali bambi kayitawo kagende kasooke kanaabeko munaye then ebisigadde bajja kuddamu balabe. Kayagera okuzza amaaso wano nga kiraga mbu eddinisha liggule ye ono yajja n'akasonseka ekyambe yakasonseka ekyambe gasiya nakyala yajja ssebo ne yeemaliririza omulimu gwe yasindise ogukola kyabi kamishoni yaganye ye n'akwata ekuba gy'asobola ogimaliriza nabagamba ku mutimbagano gwa muno waki ne Ronnie Entertainment asika ne bakoze view plaza awo ne ba agency bafa ab'enjawulo be tujja okuba nga tumenya. Are you okay? Kano nakwati kuba gyasika n'omukyamu buuza oli okay kubanga agenze mu kinaabiro agenze wuli awaliwo engeri y'okunyoolagana kati ajja agula bwasobola okumusiika n'amubuuza oli bulungi jena oluggi lweggula genda okugulawo nga mukyala we avulubanya omusa yamugamba kimu nategee togenda sobola kikola mbwaggwe kati nkikoze nkamaliriza maama nyabo nategede togenda kikola gwe gasiya lwetasoba kikiriza ati akana kabeedi bambi katonda wange yazza amaaso gyali akamaliriza buno omusege bwetaaga kukola buleeta oludiidi aya n'eriiso lyatunula kaakati nabagambye Shafik for service setanga bulijjo bwobosi bayi wetaaga spare w'amasimu ne Uganda yemuteeka atuusa spare w'amasimu agali oligino Shafik for service set asikanibwa kwa nifata wazi ate nga nabagamba nammwe abasobola kati akisosoliza amasimu in fact obaka buno bugenda eri mwenna abakozesa akisosoliza amasimu bulandi kati eriko empya ensufu komala bagita fast gadgets ye bulandi kati eriko eya akisosoliza amasimu y'omulembe mpozi n'okubiriza baganda baffe kubiriza abazadde ab'enjawulo abalina abaana ab'obulenzi VJ Junior twatandise VJ Junior Soccer Academy mwandise abaana fo holiday programs tugenda tandika holiday eno yennyini nekijja kwetaagisa abaana babeere registered before for preparations. Polisi yakwata ekubo nejje ewaka Nakyala kumanya ebisinga abasinga musobola okubuuza manager Winnie. Hello.
abaye muje bali It was suspiciously clean of DNA and fingerprints. ono yagamba tugenda tuka mu kifo nga sebo bakirongooseza tosobola siikana mu DNA amasuka gaali gakyusiddwa And cell phone were gone as well. kompyuta ya Nakyala gasseko ne wallet zo zaali zigenze Access to her last message. naye twasobola ofuna walanti I don't know what they. okwekebejja ebisinga Dear Xenia, twakebera essimu ye nga kuliko diazinya onoosonyiwa munaye sikyasobola genda maaso ne kino means everything. famire yange etegeeza kikulu nnyo munnange With cold feet. kiraga ng'omusajja yali afunyemu okutya ne yeesonyiwa omukyala nti era bwe kyali mesegi kye yali etegeeza Leonora? Lienowa looli yakwata ekkubo n'akomawo ew'omukyala teyalina kyakola agenda okuzza amaaso poliisi yali ezze nga bazze kwogeramu Nakyala agenda okulengera alengera bbaawe ate akimanyi bbaawe wakatengo okusinza nti n'oli yali afudde yali amwagala yajja waali nga poliisi eri ebweru yasooka n'ayogeramu naye kati bano balengera balaba boogera naye nga tebasobola kuwulira Hey, let me do the talk. kyonna bonoba otuuse nga tokyasobola kwogera ng'ondeka njogera owulidde n'akwateko bajja asobola ogezaako sika n'abaami bano bajja You're seeing us a whole bunch lately. anti munnaaye munasonyiwa okubanga buli kaseera tubadde tubeetawulako How can we help? tubayambye tutya Christian, we're here concerning a woman. Christian waliwo ensonga ezitulese ez'ekussa ku mukyala gw'okola naye ayitibwa Zena Mickelson If we talk in private. badde nsaba twogere ndowooza nga tuli ffeka nga omukyala taliwo kono isoke musobola okwogera nga naye waali There was a burglary waliwo obunyaguluzi and house. wiiki eyise emabega wiikendi eyise emabega ewuwe Suspicious, and now there's no trace of her, so we neighbor yali suspicious kyokka ate ekyewunyisa Nakyala tetumulaba know who she's been in contact with. twewuunya baani baabadde ayogerezeganya nabo I'm afraid I don't know about that. kyengendo bagamba simanyi ku biki ebyatuusewo okusiza ku ngeri gye munnyonnyola ivesi zimanyiiko naye ate wayogerako naye ekiro ekyo Yeah, ku sande yes I broke up with her. namukyawa namuta We had an affair. twali mbwenzi nze naye Oh, for how long? mwamala bbanga ki mbwenzi Here. ndowooza omwaka nga gumu Been together for over 20 years. nze mbadde ne bba wange okumala emyaka 20 okuva mutabani waffe teyalwala so kati emyaka gibadde mikalubo Both taken other lovers. ffenna twali tukozeeko obwenzi si yeyekka nange nabukolako Only natural and ebiseera bisinga ekyo kibeerawo naddala mu bufumbo buludde wabeerawo ups and downs okitegeera understand. Are you ndowooza mukitegeera muli bafumbo yes tuli bafumbo My wife died last year. nze mukyala wange yafa omwaka oguyise emabega You rode to Xenia late. wasindikira zinia masekati g'ekiro ku sande message with wali luddawa Ba? twali ffenna kasipa nze ne bba wange era n'abalagirira gye baali Welcome to Chuck. musobola okukwata ekkubo ne mugenda mubabuuza kuba twabeerayo olunaku lwonna kiro kyonna Yes. yes bwe kiri okay maze okwogera naye ne bakwata ekkubo ne bajja What do you think? kiki olowooza gwe Is she alive? olowooza omukyala akyali mulamu Well, folks have turned up after 20 days. And also after 20 years. yagamba ebiseera bisinga abantu bwe batyo basobola bamanyi okudda nga bamaze okuyita ennaku 10 ko naye ate era kisoboka myaka 20 ekizibu ekiriwo tebaafuna mayiti kati onaagamba nti either bwabadde bunyaguluzi oba si kibutemu That's sex. nagamba ne kati lwaki baba mayiti bagitwala kono mayiti basobola ogitwala nga either bahavinze sex naye If we'll find it. And have the dog katunoonye mayiti comb the woods. muleete maguja tusooke tuzicwaguze buli wamu wonna kati ekyatwaza mayiti olw'ensonga mayiti yalimu DNA eyoono mayiti balayika bano bagitwala kubanga lodi yali amaze havinga sex naye As a team. kino tugenda kikola nga ttiimu saagala otandike kwekubagiza kikole ku lwa mutabani waffe lowoozaamu kikole ku lwaffe nga famire What did they do with it? lwaki baba bakikola ddala What the hell they do with it? weebuuze lwaki baba bakikola mayiti bagyetika ne bagitwala bo ne batandika saaki ne maguja How far away from the lake? oza tutambudde kiwanvu ki okuva ewali ennyanja Way to drag a body. Would have found tracks. bwe baba nga ddala mutuufu mayiti baba bagiwaludde ne bagiteeka na lisi twandibadde tulawe baba bagiyisizza enkululo n'abagamba mukebereko sayidi seriffe katukebereko sayidi eno
kati kwolwo lwe balina bonfire nga bwe batera ogikola ku kyalo bonfire. Well, I can't wait to see. Your dad looks like he knows Is it time? Hell no, it's only 8. It's too soon. They promised rain, so... Yeah, later. Oh, no. I mean, yeah. Ono yali agamba olowooza ke kaseera genda okoleza ekiti ekyo ngeri gye yali bonfire balina okoleza ekiti. Hey, what are you... ate okola ki? Ono agamba banaye twokye ekiti kyaffe ng'obudde bukyali kubanga munnange twetaaga twokye ng'enkuba tennajja baali bagirangiridde. wants us to light the bonfire. Waayi Christian asazeewo bonfire tugyokye ng'obudde bukyali. Kale tugyokye. Ne bakwata ekkubo ne bakkirira mu lyato ne bajja basobole okwokya. Let's go to the shore. Tugende wali ku lubalama. Kati embwa ssebo zajja ne zitandika okuboggolera wali. Zo zaali zikonze engeri y'olusu nga ziraga nti munnange. Damn, it stinks out here. Wano nga waawunya ki ekigenda mu maaso bannange. N'akwata amafuta n'asooka agamansira ku nku ze baali bakuŋŋaanyiza magujja no zizze. Jaziwogano omukyala yamugamba nti kumanga obudde bukyali gwe bagambe ntwaga tukume by the time enkuba egenda okujja. Mumumaliriza. Nakyala amulengera. Polisi yakwata ekkubo n'ejja ebbali ne magujja zaabwe. Ne basooka genda okuzza amaaso okulengera. Buli yalina okukoleza nga bukyali. Lengera. Bali ne bagamba tusooke tugende tukebereko ku sayidi eri ku lubalama. Koleza nga bukyali. Kabiri tino kaganye magujja eboggolo oluboggola sirwakuno. Olinamu engeri yakalayita. Anti gwe bukwato bubiri nga busatu asigajjaamu nno bubiri. Kyokka obwedda bwakoleza nga tebukola. Oli amugambye bukwate nga busatu omulundi gumu okoleze bujja kwaka. Kopa ku kaki. Afanda ali wali alaba ofiisha. N'asooka asiriikirira n'amutunuulira. Yabukoleza. Ddala Mukama wabuyamba ne bukoleera. Era butereevu n'akuma. Kinanka ne kikwata fire. Magujja yali ebugula n'esirika nakya n'agamba kweri. Ekyo kiwedde. Olga, this is a false trail. Kirabika eno gye tubadde tuzze tewali kiddako. Kawungeezi bwe kati bwe kaagenda. Era ne bayimba n'okuyimbamu awo ennyimba za Ssekukkulu. Ngeri emu oba endala. Lodi yajja n'asika na famire ye. Nabagambye Mwiza General Motor Company bw'oba kimanyi nti oyagala kupangisa motoka za mikolo kwanjula mbaga nammwe abeetaaga badriver basobola bavuga engendo empanvu nammwe abaagala ofuuyira emmotoka oddemu ogizzeewo ebeere kalanda kugolola byonna kola service. Nabagambye Mwiza General Motor Company essimu yaabwe eri noti 742 noti 8 noti 667. Lodi yasaba basooke bamuwa akatanga waaza arabe munnange. Tenne ekyewuunyisa mu kaliro kano kolengera kateta mayiti ya nakyala mwe baali bagitadde era mwe baagyokera. Zino zonna enteekateeka yajja nazo tewali mwe okugyako omukyala munyi yajja n'enteekateeka zino. Era bwe batyo nga bali mu kwokya akwate kubo najja n'asooka amusiikana. Bwe kutunula alabe.
Even if you burn a body, you're still left with... ono yamugamba naye taata ne waaba ayokyeza liisi osigazaawo amagumba kono baayokya nnyo. Can hide those. The rest is still gone. Amagumba agamba ayinza okuba baagakweka naye ate agamu gayinza okuba nga gasigalawo. Era bwe baamaliriza ennyumba ne bagitunda ne basaba bagende bafune wala gye basobola okubeera. Lengera baasimula ne bakwateko bagye basobola okweyongerayo. Nabagamba ku mutimbagano gwa muno wakika kano wiiki ejja tugenda tandika kayitwa Lord of the Rings, Power of the Rings. Tubale tukalina kasobola okubeera nga kateekebwateekebwa tusobole okabawa mu bujjuvu bwako. Neekomba suubiza temugenda kwejjusa kagenda kubeera kasuufu. Mukalinde mu Vijay Junior Production zimuka. Muve ku babwenge muve ku baaje. Saagala bakakyereka bakabatamye. Hey! Waaye ono yamunyumiza buli kimu kyonna. Boat from Zealand. And you? Are you ready? Oli mwetegefu anti embaga anti munnange. Time trying to talk me out of it. Ono atuta obudde bwayagala kunzija mu nsonga eno naye takyasobola. Kono mbadde nkugamba mazima. Abantu abasinga balowooza nti bwe bagattibwa oba bwe bafumbirwa essanyu we litandikira naye ate ebizibu ebitandikira. So kati essaawa zino mbadde nkugamba oyinza okuba ogenda kuyingira mu mulabe wakyasi okubeera ow'ettabu. Ozegera. Nfaanana ntya taata? You are the most gwe beautiful woman and no one deserves you. Gwe muntu ombalagavu akyasinze era nga teri aggwana. Kanso ebyo mbadde njogera obadde tompuliriza. Mukyo kyegamba. It's far more dangerous than its reputation. Bagamba nti omukwano gwa ttabu n'okusinga nga bw'oguwulirira nga bw'ogulaba. Ekintu kyonna kisobola okubaawo. Bw'oba toli mwetegefu osobola okungamba siri. Ezegera. Mbusebo omukwano gwa ttabu gulimu dangerous n'okusinga reputation yago. Reputation yago eri nti guleeta essanyu mu bulamu bw'omuntu. Gulina engeri gye gukwagaza buli kimu kyonna obeera musanfu baweya. Naye mbuguli dangerous. Love is more dangerous than its reputation. Akagamba ako simanyi oba musobola okufuna bwe mukawandiika. Naye mukawandiike naye nga kyayogedde talimbye. Omukwano gwa ttabu n'okusinga engeri gye tuguwuliramu n'engeri gye tugulabamu. Love is more dangerous more than its reputation. Mukama abakumire mweraba. Interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Yes, mukasi akantolekedde ekyatulese akawungezi k'olwaliro. Wabula nga nkutegeeza nti Montaro College ne Royal Giant ke masomero kosobola okwesiga okusomeseza n'okubangulira omwana wo. Era nga gadde ne boarding gatandikira ku senior esooka paka ku senior ey'omukaaga. Endabirira y'omwana ya mulembe, balya bulungi, banywa bulungi, era nga basula bulungi okukamala. Education standards za mulembe kitenkanika. Basomesa sciences, arts, ng'ogasseko ne computer. Balina abasomesa ab'enjawulo abali ku standard ey'omulembe okukamala. Era nga benyigira ne mu extracurricular activities, okugeza nga debate,
sports ng'okasieko n'ebirala bingi. Monta Royal College lisinkanibwa Bombo Town ate nga Royal Giant lisinkanibwa Mityana. Abeetazo osobola okuba ku ssimu zino wammanga noti 7 noti 2 33 noti 7 27 oba noti 776 noti 4 2 noti 1. Oba osobola okugenda ku ofiisi zaabwe ziri e Kampala Maki Shopping Center room S33. Monta Royal College ne Royal Giant ge masomero kokka g'osobola okwesiga okusomeseza n'okubangulira omwana wo. Njagala weekali.